nga 10 Jayden nze jangu ku office ngenda kufunirayo ku kasente kakuyambeko mu sente zonoonya naye nze kyenyinza okugamba nti kakati system yo n'amagumba go okuzimba obusomyo ekisooka mu byonna ebintu bye tumanyi ebizimba obusomyo kaabe mwana w'omukyalo eri mu P2 akimanyi nti okulya ebigere by'ente birimu calcium. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Kunyo omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 amanya nze M nga tukomyewo ate mu video yaffe y'olunaku olwaleero wabula nga tetunnayolekera nkusaba osooka subscribing olike ate era osharing osobola okuteekawo awo obubaka mu komenti obubaka no obwa buvunaanyizibwa tomala gawandiika munnange naye we tujjidde olwanaku olwaleero ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa December. By the way tubaanirizaako ne mu mwezi omupya ndowooza guno gwe mwezi ogusembayo ddala mu mwaka 2025 ssebo naawe nkwaniriza mu mwezi gwaffe omupya. By the way tuwadde twakoma okukola guli omwezi omukadde era abantu baffe tubaanirizaako naye nga olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 ebula ennaku 27 ate tube nga tugenda wali eri ku kisaawe kya Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi tujja beera wamu ne Mwami Matayo wabula ng'ekikulu mu byo lwaki nzijanga nkujjukize nga buli lunaku mukimanyi bulungi nnyo okukola appointment okulaba Mwami Matayo gibeera emitwalo 10 gyokka naye zeze nnaku endala kati kuwawulo nga tumalako omwaka ng'ennaku z'omwezi 31 okuva ssaawa nga 7 awo gijabeera emitwalo 5 mulimu n'akalala muzzukulu wa Kasujja tujjabeera naye nannyini waaka abakuba entambi z'entalo sima Amerika biki n'ebigendera n'ebisigadde awo naye nga sinneolekera nnyo kasooke nkwe Mwami Matayo asooka akubuuzeeko nina ekibuuzo kyange ekinsiiwa ngenda kimusimbula sebo soko obuuze ku bantu olyoka otubuulire. Muli mutya kansubire muli bulungi. Nange gye ndi kuba ndaba embeera erinomu mbeera etambula bulungi weewaawo tetunafuna bizibu naye ebizibu tugenda bifunako mu maaso kubanga ennaku z'omwezi 15 14 guno omwezi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda beera mu kibuga wakati mu bitundu bya Nankurabye Kasubi na Muŋŋoona wane waffe mu Kasubi wagenda okampeiningira mulimu abaana nga 6 bagenda okufiira bwereere just so embeera nayo yaku abantu bakiyita kugisabira naye kati nze mba ngamba nti yakutereeza butereeza mba ngamba nti embeera yakutereeza butereeza naye kati muba mugamba nti byakusabira naye esaara zirina ebintu bye zitakora okitegeera singa esaara zaali zikola oluusi nga bwennyonnyola abantu nti omuntu abeera onomugamba nti koppa bwamutwala n'akoma n'agamba nti koppa namutute teyankolere kye nabadde njagala kati nomala n'omubuuza omutute tugenze ku mulimu kukola kitegeera amututte abadde naye mu nnyumba ayagala sente zijje mu nnyumba takola ki so nze muli kyenyinza obagamba nti nga bwe twandigambye okusaba omanyi n'okusaba nkwagala omanyi abantu abasinga obungi bwe bawulira nga njogera nnyo ku maddiini gano balowooza nti Katonda simumwagala oba simumanyi munnaye kambagambe kino Katonda mumanyi ate nange Katonda amanyi era gwe bw'oba olowooza nti oyambala amagandula n'onyuma munnaye Katonda amanyi okukusinga yadde bw'oliko kiri nti oli seeka oba oli pasita oli ki Katonda amanyi okukusinga ate nange mumanyi okukusinga Katonda okkiririza mu Katonda ate kati ani eyandonda nze manyi nti Katonda gyali na buli kimu naye olw'okuba nti tunnyonnyola abantu kubanga abantu bo bamanyi ebyabaweebwa okumanya
Okay. Okitegeera Tebagala gattako kugamba nti bwogera n'ogamba omuntu nti edda Africa yafuganga Europe omuntu ajja kuyita omulalu akuyita omufere akuyita omutumba okitegeera so kyova olaba nti bagamba ekyo nti nkunyonyola gwe kyotamanyi ate nga weekiri nga tebanakikugamba naye nenkugamba nze nga tonanjajinga gwerinda mu maaso ojja kulaba byenkugamba ngwampita omulalu. Okay, wadde nno tutandikidde awo naye kansooke oba nkukulise bukulisa ejjo watukwatidde abafera wadde baferera abamu ku bana wadde baferera mu linnya lyo. Ekyo okwongera okukitegeezaamu abantu nze sinze yabakutte wabula nabagamba nti baze nga babba abantu ate nammwe bannayuganda kino njagala nkibanyonyole nti bwe bakubba ngenda owaabe nze tompita twalayo enamba biki waliwo omukadde yali alina ettaka ng'ayagala kumunoonyeza kumulabirako engeri gye biyinza okukolamu oba okumuyambako ettaka ng'ayagala baagala mubbako ettaka lye abamu kati ng'ali mu kuwoza ayagala kumutuukirira ku mulamuzi biki ng'ayagala muyambeko muteerewo connection okulaba nti atuuka ku mulamuzi kati bwajja ye yali amanyi ayogera nange olwokuba abafere abo bakwata vidiyo zange ne bateekako amanamba gaabwe abamu ne bakola zilive ne basaayo enamba kati mukadde oli amugamba nti noonya ssente nti omulamuzi namulabye mbunoonya $2,000,000 omufere yagamba omufere Matayo nga mukadde anoonya $2,000,000 agenda omutuukako mukazi watu avayiriye Kakiri ettaka balitwala olwatuuka wano Kasubi ku bitaala ng'amugamba sokoteekako $2,000,000 omulamuzi ampise gira oli ku ofiisi kanzije mukadde ng'akwata $2,000,000 ng'azisindika ng'azisindikira omufere omuntu gwe yazisindikidde baba bakwatidde iganga era nze abantu bangi bababba nze abaana manyi we bali nsobola n'okugenda ewaabwe waka nsobola n'omukola kyona kyenjagadde omanyi nze gavumenti twateso bayaŋŋamba nti bw'oba olina ekintu ekikunyiga oba omusango tolina buyinza bukola kintu obuyinza mbulina gwe ng'omuntu omuntu yenna aba n'obuyinza kubanga omuntu wagamba obuyinza just kutambulira mu mateeka kubanga ne gavumenti eyajja yawangula kitegeeza emisango gyavaawo mu lutalo lw'ekinaana era abantu baafa America etta abantu naye yo bwetta kati yalumbye Venezuela bwetta abantu yo nga olw'okuba nti yateekawo amateeka yeeraga nti yo nnungi naye era naye eba n'ebikolobero okitegeera naye bwe okinyonyola omuntu ajja sigala nga agamba America terina musango akuyite na mulalu kati nze abantu bababba nembaleka nze nensigala nga mbitunulira kuba tebintwalira na buddi kubanga abantu bebasiru nze nabagamba nti oyo essimu bw'oteekako ssente ng'oyagala kundaba giba $10,000 bw'etaleeta manya gange lwaki oba oteekako ssente kitegeera oli nakubeera nagamba njagala kopa n'oteekako essimu nereeta Kato n'Arongo babirye agamanya nze amanya gange nze Matayo tulina omutwe so ekintu ekyo ky'omukadde kyanuma nnyo n'agenda n'alipootinga ku poliisi ne tufuna batraka nze nina n'abaana be nali nateekako CMI era CMI ebanoonya bangi ddala naye mbaleka bulesi nze natuuka ne ngamba kambaleke wabula bo bajja kubba omuntu abafuukira ekizibu bonga bo so ekyaleetedde okukwata abavubuka abo babba omukadde ng'ava wa Kakiri mukadde baali bamubbako ssente ayagala kulaba mulamuzi ng'ayagala ajja ndabe ngende naye w'omulamuzi mwogerere w'omulamuzi kuba afuna balooya baze nga bamufera kati ng'ayagala afuna engeri gy'asobola otuuka ku mulamuzi so bali ne bamubba nga beefuula nti omulamuzi mbw abayise era ekyo kyanumiriza
kyovora ba wano tusiba tubagamba nti bannange okuyingirira mu bitabakwatako bigenda baleetera obuzibu okera n'okola ekintu olinaavayo oli n'akigwamu bubwe. Nze abaana nsobola n'obbasiba kubanga okukolera mu logo yange eya kampuni musango mu mateeka bakusiba n'emyaka 10 kozesa logo etaliiyo nga tolina na rukusa. Olaba bulabi just ennyimba oyimba oluyimba lw'omuntu ne bakuba ne biliyoni fine mu kooti biliyoni n'ogisasula ng'okozesa oluyimba nga tolina rukusa kati olwo logo. So nze nabagamba omuntu gwenawa olukusa ali omu ku TikTok abasigadde mwenna sibamanyi naye mulekerawo okuba abantu. Okay, ndowooza ensonga tujja genda mu maaso n'okuba gye bali Kasubi ne kati of course bagenda bavunaana mpozi bakwate sente za mukadde bazimuddize. Okay, bakwate sente za mukadde bazimuddize then awo oluusi n'abalala kati abasibe bali awo Kasubi abadde bafera ngenda kubaterako enamba yaabwe bw'oba nga wali ofereddwako n'ennamba eyo oli waddemba okujja n'ogenda n'ovunaana abantu abo kubanga nze nina woofiisi nze nange singa nali sisobola kumiitinga abantu nandibadde nkola ki nandibadde sikola office naye singa nali oba oliawo byenkola nga sibyekakasa sandikoze office kitegeera. Okay, away from that abasajja bali mu kutupiininga waneeno ne ku live kwennyini mbu leero kati ng'ono Matayo leero nnya Brian Adrian Matayo leero nnya nga 2 kakati enkuba teyatonye. Ekisooka mu byonna njagala mbanyonyola ekintu kino mu kitegeere. Najja wano ne ngamba nti okutandika nga 2 Desemba mu Africa enkuba ejja kuba etonya nga nnyingi. Abantu abasinga ne saawa ya leero sinnya leero nnya saawa ya leero enkuba mu Kasese eri mu kutonya ebitundu kumpi 5 ku buli 100. Olunaku olw'enkye enkuba egenda tonya wano e Kawanda ebitundu nga 45 kwa 5 e Kawanda Matuga Mayuge eyo yonna enkuba ejja kuba etonya enkya nga 5 okitegeera. Naye gwe bw'obeera mu Kisenyi muwi n'okodde Kampala n'otagiraba n'oddeeri n'ogamba Matayo mufere munnange omanyi nzize nga mbanyonyola ku bintu naddala ku nsonga z'abalokole oba n'abantu abasinga obungi mugamba abalokole baffere bakakande baani. Gwe naawe ekikole ofere omuntu bw'oba olowooza nti byangu. Kati abantu bo bwe babeera wano n'abeera wano mu Kampala wakati ye alowooza nti ebitundu ebirala enkuba tetonya. Okitegeera ye abeesinga ebibye byonna nga tulidde Kampala. Ate ekirala bannange nze kambagambe kino nabagamba nze siwangulwa ne mbanyonyola ekirala ekyokubiri nze bwe njogera ku ddiini bwe njogera ku kintu siva eri nenkyogera nti nkirabyeko bulabi wabula ekintu nga bwe nkirabe bwe nkibanyonyola Katonda yeka bw'asaasira n'abawonya. Ate kankunyonyoleko katono juzi nali ndaba waliwo omukwano gwange yansindikira ka video nga kajjoko ku TikTok waliwo omuwala yali afudde ng'ali sirimule kwegamba omuntu ali sirimule abanga ng'omulwadde wa sirimu naye nga si sirimu ng'akoze nnyo n'atuuka n'afa. Kati omuntu oyo bw'afa abaana oba ndowooza video ne bagipostinga nti mu kusooka yali alina omubiri munene wano n'amala n'afa nga mutono. Kati abaana ne batandika okukola okumwogerera. Kati omu n'agamba mbu addako ye Agasa ye mukyala wa Tom D omuyimbi. Ne bagamba mukati mbu ne Agasa yakoga mbu n'aggwayo mbu kati yaddako okufa mbu ali lubuto. Kati ne neebuuza omanyi ebiseera bino nze nga mbanyonyola ne mbaga nti waliwo omuntu agenda okufa nze bwe ndaba ekintu ne nkibanyonyola
ogugo guba guwedde omuntu oyo asobola okwewala motoka asobola okwewala ennyonyi train webityo mba nyonyola okugezaako oba ebiseera ebisinga ntera nnyo okwogera ebintu ne bangamba lwaki oyogera ku kufa kwokka lwaki oyogera bibi byokka ebibi byokka bwe nnyonnyola ku kintu musobola okugamba nti kati katusabe tekituuka waffe ne basaba nnyo okitegeera sawa ya leero Ethiopia ebitundu ebimu olwa volcano ne mu Indonesia omuliro guyita mu makubo wakati naye olwokuba nti tebanoonyereza bo baagala kulaba nti omuliro wayogere ku Ethiopia nga tegwatuse mu Kampala okitegeera ate ekirala aboogera nze mwe temumalira na budde kubanga ekisooka enkuba bwetonya bana bizinensi mu Kampala bajja kufiirwa so nze bwe nali njogera nali ngamba nze nandibagambye kino nti time eriwo Barandi Road bandibadde bazimba amayumba kudaabiriza amayumba kuzaako bulite engumu kukola kikano kwe kataimu akaliwo time ekyaliwo enkuba gye nabagamba enkuba egenda kutonya ebyo byemugamba mbusimanyi nayogera enkuba mutunulireko mu bitundu ebirala naye wana akasana kaseemu nabagamba nti mubagaininge ebintu byenze nga mbanyonyola temubitegeera edo musana gwayakanga bwe guti nga abantu basiba mu masaati nga bambudde bali mu zivesti naye kati gwakira ddala naye tewali bbugumu so kiba kitegeeza nti omusana si gwa bulijjo ogwaka ekirala bwe njogera ekintu mmwe temulina kwesunga kukiraba kubanga muba temumanyi infekiti ekirimu okitegeera enkuba yatonya olunaku lumu abasuubuzi baafiirwa ne bakabana kati bakyabanja ne kati bakyabanja naye n'osanga atalina bizinensi nga yayasama nti mate enkuba tetwagirabe temwagirabye mugende mu byalo mukebere enkuba murabe mbagambe nti saawa yaleero enkuba ne kati eri mu kutonya kaseese walona agaye naye mubende yatonye anti kati ab'emubende temutawaana na kuba wagundi ba bali wano bano ba TikTok aba wano mu Kampala omanyi nzize nga mbagamba ebintu bino nga mumpita omulalu nze nga mbagamba mulye fruits mufune ku magezi agalowooza nembeerawo nembanyonyola era ebyo ebintu olowooza alina edduuka mu Kampala asobola okwogera ekyo ekigambo tasobola enkuba tetwagirabye tasobola kuba enkuba ebatira butizi bw'aba teyagirabye abo babyogera be bamu ku baana abali awo ng'abazadde babagamba mukole nga tebaagala bano abasomye abamaze yunivasite ng'agende Makerere n'ava Makerere olugenda n'anoonya omulimu awasooka ne gugaana nadda eka kati ndowooza muzeeyi Museveni engeri gy'ali mu kalulu tebalina yakwogera tebalina zi kontenti kati balemye okunoonyereza mu bintu ebiddako nze ennaku 3 zembadde siriiwo nabadde mu research nze situulira awo nabadde mu research naye bye nazudde mu research bingi nabagamba mwe bwe mubanga mukugenda okukola ekintu munoonyereze ebintu ebyange nze siringa mmwe bwe ndaba ekintu olw'okuba gwe tonakiraba kyova olaba nze sibanenya nnyo tuka ne mbayita mumpita omulalu naye tuka ne mba braminga ne mbalaba ne ngamba yembeera ebaliko okitegeera kubanga kati n'enkuba n'enkya nsobola okukeera n'enkozesa obusobozi bwange neetonya nina ebintu bye nsobola okukola mmwe bye mutasobola kkirizagana ne boonompita omulalu nina byenkola gwe byotasobola okitegeera bulungi so enkuba okutonya eri mu kutonya ebitundu ebisinga naye si mu Kampala baagala etonye mu Kampala ejja mawulire mabi eri omusuubuzi nze nabagamba okutandika nga 2 enkuba egenda kubanga etonya ate nzijukira ne vidiyo nabagamba nti okwetoolola Africa okutandika nga 2 enkuba ejja kuba y'amaanyi mpaka ne mbagamba nze nga mbanyonyola emabega eyo yonna nti ebiseera bye twalimiranga mu bigenda kukyuka timing bitravelinge nedda twali tumanyi nti omwezi ogw'11 enkuba eba olwo n'enkuba etonye nekeera ku makya paka saawa e7 tekya naye tetugirabye enseenene gino emyezi gye tuyisemu gyonna tegibadde gya nseenene ne kati zandibadde ziggwa nga tezirabika omwezi gukyali kati era ne Matayo yeyaziganya okulabika
so ebintu ebisinga obungi banyonyola ne mumpita omulalu kati jo nabaddawo nga bampereza ka audio bampereza ka video akabebe kulu nga nyonyola ku mwana gwe bayogeddeko yeetaaga emitwalo 3.5 ono Jaden yeetaaga emitwalo 3.5 okujanjabibwa obusomyo naye bembadde mbanyonyola mbagambye nsonga ya Jaden nti ebiseera ebisinga obungi omwana oyo bangi mumutunuulidde mwandibadde mumwe oba mumudduukirira kyekiri kye nabagamba nti omuzungu yatuteekamu obusiru saawa zino ebintu bye bayita obumu wano e Uganda tebiriyo wabula Uganda mu bintu bye tulina ffe tuli mu sitaani naye bonnyonnyola abantu okusinga kati usinga ovaayo omuntu n'ayamba omwana oyo nti oyo wa sitaani wa Illuminati nzizenga nti ayambi naye bwe bagenda ebweru badda mu kutunyumiza ebyebweru abebweru bakwatagana abebweru bakola kino ne kino kambagambe kino omwana oyo obulwadde bw'alina okwongereza ku ky'omusawo omusawo yamuwadde emyezi 3 naye ate emyezi 3 giyinza otuuka n'ata naye era still aba agenda naye okwongereza ku ky'omusawo kambanyonyolemu katono dokita ekintu kye yamugambye tagenda kufa nti aziikiddwa wabula ajatuuka ekiseera nga takyasobola kuyimirira ng'amagulu gamuluma oba amagumba asobola okufiira mu bulumi nga tafiiridde mu tayimu eri kugamba asobola otuuka mu tayimu eyo n'atandika okulumizibwa mpaka wanaafiira pointi eri nti tulina omwanguyira nze eriyo ebintu byenze nga mbanyonyola mumpita omulalu ekintu ekisobola okuyamba ono omwana nga tanaba nakutandika ebintu byonna omanyi nze nga bwe ngambye nti nkola research nze ebiseera ebisinga nze nga mbagamba munywe caayi alimu enniimu munywe ku bintu ebiri origino muddeko mu kyalo mulye ku mmere nabagamba ebintu bino ffe ne betulirwana tutya tetulirwanyisa butonde obutonde it is a nature naye mwabatabimanyi mugoberera amaddiini gye mutamanyi ze education nze kambagambe kino ebintu biri ku nsi kuno naye njagala kukuwa gwe weeyawulizeemu ebeere nga ansayo omukozi akora mu kampuni omwana asoma ow'amagye owa prison bonna tebaawukana kuba basibe bonna wabula ekyawulamu kitono nti omwana bakusomero akimanyi nti aba yeetaaya atambulako akola ki n'akola mu kampuni nga bano abakadamu nabo bali basibe just ekibaawula nti muli mu mayindi yaabwe bakikiriza nti si basibe kati omuzungu yatuleetera awo omuntu osoma n'omala emyaka 2 mu ekyo mu 5 oli ku ssomero kuva nasale kati ki ekikwawula n'omuntu gwe basibye emyaka 25 just obuntu nkugambe nti kozi eri bweti nti wali oba toyingiza noono abatayingiza wabula okujjako nti gwoba osomako ng'okimanyi nti nsobola otambula wenjagalidde mbw ate siri musibe mu mind naye ini nakyo sensi bw'ogenda olaba okufiirwa time mwena muba basibe ne bwoba ng'okola mu kampuni nga zino zihoteri ziserena biki time gye bakwagalako amateeka ge bakuwa ge gamu ne ge bawa prison ge gamu n'omujasi gakolerako ge gamu n'omwana ow'essomero gatambulirako mu ssaawa 11 era onookeera 11 bwe bakeera mu prison bagamba mugende ku mulimu kulima ssaawa 11 oba mugende mu kooti 11 era ozuukuka amagye bagamba nti ripooti nga 11 oba waliwo mission kyekimu bw'oba oyiiya ng'olina by'oyiiya abantu bakeera ku makya nti ennimiro yange nalima enkomeza wano kankole okitegeera so omwana ow'essomero n'otali wa ssomero bonna kiba kyekimu just ebibaawulako nti oli aba alinako ka privilege ak'okutambulako ono aba takalina just ye different n'amanya ti lino ssomero lino komera byebintu ebyo byawulwamu naye byonna bw'ogenda obyetegereza mukuta time n'ebiseera by'omuntu kyekimu so nze nandisabye
nze gwe muyita omulalu obulwadde Jaden bwalina bugenda kulabikira mu bantu bangi bw'ojja kuba weewulira ng'osobola naye mbagambe nti omusana ogwaka edda twafunanga omusana nga bwe guti naye nga gwo bwe gujja gujjiramu ebbugumu naye guno gulimu empewo kati ate eno empewo egenda kuyambako ku modifyinga system zammwe nabagambe nti ensi eri mu kukyuka juzi nabaraza amawulire awo gafulumye America tuso okustopinga ennyonyi America yuyo Donald Trump yagambye nti abasomalia nti luggage kasasiro mwerere nayogera ebintu bingi kati abaddugavu abasiru naddala mu bannayuganda mujja kuddere nga mugamba Trump yayogera kitegeera naye Trump wayogerera nti omusomali ate nga akusingako obweru kati golowooza gw'omundugavu omugamba ki kitegeeza gwe ajja kuba akulaba nga kizike kyennyini ebintu ebiriwo nze kino kankyogere nkiddemu abantu muyiga okulya emmere enfirika Jaden oyo eriye ebintu ebimu kati sawa ya leero nze mbanyonyola kino edda bwe twali abato twalyanga emitwe gy'enkoko kati bagambe kati mu kiwulire n'ebigere saawa zino abachina babirya ffe ne tuseka ne tugaa balya ne ku misota abachina bali mu mitwe gy'enkoko basiru ffe bwe tugamba basiru tebategeera naye bino ebigundi by'enkoko bino ebibeera wano ebimyufu ez'engule ebyo ebintu birimu ebirungo ebiyambako omuntu obutakula n'okukalubya sisitimu ye era oba omubiri ennyama okubanga ngumu ebintu ebizibu obungi kyovalana bagamba nti enensi eringa pazo kazannyo mwe mulowooza nti Katonda yatonda n'agitulekerawo n'agenda muna alina ebintu byateekawo bye tulina okukozesa era nga bwe mbadde mbanyonyodde nti nze omusirikale ejuzi bwe nabadde ngenda ebweru yambuuza n'agamba naye Matayo lwaki totwagala ffe ng'abasirikale namugamba ansa nja gikuddamu nga ndi ku interview ekintamu y'abasirikale kiri kimu nti nze omusirikale simwegaana nti oba akola emirimu ki kubanga ateekawo eddembe ate omulimu gwakola gwakuuma ffe naye ate ekintu ekisinga okubandemesa nti omwana yena bwakeera n'ayiiya ekintu wano mu Uganda poliisi yo yennyini yemugulako omusango yekola operation emukwata banange ffe gavumenti ne bwekeera neyisa etteeka ne baleeta ebizigo ne tweyerusa era nze n'okuvumirira ebizigo sibivumirira nti mba ndinyiridde eddembe lyammwe naye mu maaso bigenda bakosa kyovera buli we mbyogera mumpita mulalu ne mujatuuka ekiseera nga mukosebwa wano baana bangi abakwatiddwa babuziddwawo nga bayiya amadagala agayamba abantu naye ate ng'abaana abo buli webavumbula gamba n'ofuna ofunye magezi mutunuulire history w'abachina mu biseera bya abangereza nga bafuga China bungereza yafulumyanga order nti abachina bonna mubawambe mubaleete tubakozese mu buddu abachina abasirikale bennyini babagambanga nti mugende mwekweke abasirikale abangereza abachina bakoleranga mu polisi ya bungereza bo bennyini bagenda nga babagamba mugende mwekweke abakulu bagala tubatike ku meeri mugende ebungereza nga abachina abamu bagenda ne balinnya ebiddeeri ne bagenda eyo mu mayanja wakati eyo ne babeerayo nga wiiki ne bakomawo so wano omuzungu kasitajja ne bwakeera n'agamba ti njagalayo abawala 10 kubajjamu system zaabwe oba organize zaabwe n'akigamba nga omusirikale ye mwennyini yakufiirako okitegeera ti tetukyalinamu mutima gwa busaasizi nakwezuula ne bwe tuli followinga muzungu myaka na bisiibo tekiri tugibwako nti tuli baddugavu ebyaffe ebyabaddugavu bye bisinga naye buli wonjogera abamu bagamba numba busiraamu ndumba bulokole olumba madini nze ngamba gwe kubanga bwe nkunyonyola ebintu Katonda bye yateekawo bye tulina okukozesa byotakola omuntu bw'ava eri n'ayogera mu ddiini ebituufu banaddiini bane bamukuba ne bamugjamu mu byayogedde kituufu okitegeera so nze ku nsonga ya Jaden ekyo sikyewuunyo ku nze
kikyatandika butandisi naye abantu bangi bagenda okubeera nga ye nze olunaku olwaleero ziri nnya olwokusatu zijja kuba meka olwokusatu olwokusatu next week okay nga ngina kukebererako wano mpola mpola next week lujja beera 10 nga 10 Jaden nze jangu ku office ngenda kufunirayo ku kasente kakuyambeko mu sente zonoonya naye nze kyenyinza okugamba nti kakati system yo n'amagumba go okuzimba obusomyo ekisooka mu byonna ebintu bye tumanyi ebizimba obusomyo kaabe mwana w'omukyalo eri mu pitu akimanyi nti okulya ebigere by'ente birimu calcium ebigere by'ente nali ngezaako okunoonyereza ku bakonjo omukonjo omukazi abeera lubuto domora n'ava mu nnimiro nga yeetise oluganda rw'enku bweruti ng'ali lubuto ng'aweese n'akaana akalala wano ku kibegabe borooza ena gye bamugjawa balina empewo eri wano eri teriiyo eri wano teriiwo emmere tebalya tooka eri erimu erijja wano abakyala bano balya emitwe gy'embuzi balya ebigere by'ente byebimu ku bintu ebirimu calcium ayambako ku busomyo ne ku bububi obuli ku misuwa naye bunnyonnyola omuntu nti fumba omutwe gw'embuzi oba ogw'ente owute mu supu waago ajagamba omulaluulira byalya omusiru oyo ndya ntya omutwe gw'enkoko okitegeera so kati nze manyi n'eddagala naye si abadugavu mwetaaga kusooka ne mulekamu abalya bino ebipaakingi njagala nga bwe mubirya omanyi nabagamba nti engeri gye mufolowinga abazungu ebimu muligabanako ku mboko z'abazungu omuzungu yagamba nti mu bayibuli oba ne Kurani ndowooza mu ebiri nti bw'oba osazeewo okufolowinga Katonda genda n'oyo so nandyagadde nti omuntu yenna eyeeyerusa oba ngeri gye mutambulira ku by'abazungu bw'otuuka nga mu abo ng'olina ebirwadde ebitategeerekeka tebakujjanjaba basooke bakuleke ogira obeera kuwona zofiirako buno obuntu mubulaba buno buno mubulaba ndowooza omala bbanga ki nga tolidde ku buntu buno mwabeefuula nti mwasoma mwabagamba nze ndi mulalu mumala bbanga ki nga buno obuntu temubulya bulyawo mu makubo wandegeya omuntu ne bino nabyo mumara kulinda nze nemara nembanyonyola nti mugende mubirye nomara n'obigula bwomala obigula n'obirya n'owona nga kyokka mu abampita omulalu bino nabyo olwo ne bino nabyo mulemu bbiri ate ne muddaawo ne mutandika okulajjanira mbutatadde eddwaliro mu madagala ffe tetwatondebwa kambagamba ekino mukitegeere bannange tugambe ffe Katonda mu kututonda we yatuteekawo n'enkola eyaffe ffe tetwatondebwa kulya mmere y'abazungu kubanga omuzungu byalya gwe tusobola kubirya kyova olaba nti nabadde ntunuulira pampa nze nabadde mu research ffe abaana twakulanga nga mwambala nappi twambala omwana ng'afuka nga bamusiba amasuuka nga gaafukamu ge bayitanga nappi naye kati baleeta pampa oyo mwana bw'agifukamu n'omusolo gwe gubanga kaloli ensowera n'okugwako tegwako ku bikemiko bye bateekamu kyova olaba abaana abamu tebakyazaala akula ng'alina infect mu bitundu bye ebyekyama olwa bikemiko ebyo omwana omwambaza otya pampa n'agisibamu n'agisulamu ekirala ekyokubiri abaana bato mubaleega enviiri mubasiigasiiga agaziga agatategeerekeka nabagamba wano nti omuntu ne bwakeera ku makya n'akola omusulo n'agugyamu akawo k'omusulo n'ateekamu kasukaali akawoomerera n'ateeka ku bukedi okunywa banywa eteekamu sitampu ekwata munnayuganda avumbudde ekikye eddagala eriwonya abantu kansa sukaali biki egalawo nekusiba n'okusiba era bingi tubirabye ebyo tebyetaaga na kubuuza nga ebakwatira ddala ng'eri n'abasawo ba Uganda naye badokita ba Uganda abakola mu nkola ey'ekizungu mmwe nga temuyiyangayo ddagala eryammwe nti lino otwagase omuti guno ne guno ne tukizuula muvaamu kemekeni babasomesa gabaligabe babasomesa ddigaba kulikuba abantu na kulikolaki era olumala ode basomesa gavumenti oluliteeka emulago nga balibbayo
ye dokita mwennyini mu kifo ky'okuwandiikira nti genda olijje ew'omukulu avunaanyizibwa ku byamadagala agamba nti genda ebweru ku kiriniki yange bweti ne bweti n'akulagirira eyiye yebe yakyaliiwe okitegeera omuntu bw'ayiye eddagala kubanga ffe tulina amagezi agayiye eddagala nze temumpita bano ba tiktok ababeerawo abatalina byakukola nze manye ebika by'amadagala bingi naye olw'obutayagala teekawo ntalo ne gavumenti kyova olaba nalireka saagala twerage maanyi oba ki nalireka naye nandisabye nti gavumenti omuntu bw'ayiye eddagala mulikebere muliteekese mu nkola ebyo bye byakuza China byebimu ku bintu byateekese China ku ntiko wano ninawo ka video kange nsobola okukabalagako nzize nga mbanyonyola ebintu bingi ne mbagamba nti kopo ono awonya ne mbagamba kopo ono banange mumwetaaga omurokole n'agamba mbu Katonda oba omusiramu agamba nti ala yamara buli kimu yakola buli kimu naye kambagambe kino bino ebintu ala ye yabitonda Yesu oba Katonda ye yabitonda bino byolaba kopa kirungo kya ttaka yabituteerawo nti tubikozese mu bulamu singa teyabiteekawo ffe tulina okuba n'amagezi yateekawo pamba ow'amagezi yamugyamu ki olugoye lwe twambala naye Katonda tajja kuveera agambye nti pamba wuuyo mu designing bwoti ne bwoti okola olugoye tajja kuveeri nze sirabangako musomo gwa Katonda ekirala nawolereza bisaka juzi nayogera ku bisaka abantu ne bagamba mbonze mpolereza bisaka mb'olw'okuba musezi mbu nange ndi muki nange ndi musezi mmwe era nziramu okubagamba kino bannayuganda temutegeera kutuuka ku ntegeerero international ekisooka mu byonna mwe mumanyi ebintu byemukola byonna mudde mu background zammwe mujja kwetunulamu mumanye nti buli emukola misango eriyo abantu ababonyeebonye nabagamba mubuze ku bazadde bammwe mu abavubuka ojja kwesanga nga maama we yafumbirwa nga ekyamuleetera okufumbirwa yali mbeera nti ayagala musajja nti oba ayagala kitaawe wabula yafumbirwa lwa mbeera ku munyigo oluusi maama we yafa muka kitaawe n'atandika omutulugunya n'ayagala aveeka talina waasula talina wabeera nga ne bwabeera ewaka gwe basiimuze ennyumba yonna kwekufumbirwa naye olw'okuba gwe maama we takugamba isitole oyo gwe oddaawo n'okirabanga kyamuzanyo so eri abantu ababonyeebonye nga omuntu aba yamuyambako nga musinzanga Katonda we kituufu okitegeera so abantu abagenze wa bisaka bisaka ze nga abakolera abalala tulira oli nga agamba mbu abantu bagamba nti Kande agula omuceere n'atunda omuceere $5 kiro omuntu asobola n'okukeera n'agikuguza 10 kasita oba oyagade nga bw'osobola okulya embwa nga tomanyi tofa naye bw'ogirya ng'omanyi nti ndya nnyama ya mbwa ofano okitegeera lwaki obutwa tebukukwata ate ng'omanyi just kiri ku nzikiriza y'omuntu kyova olaba abazungu kye baatusinza omuzungu asobola n'okumala emyaka 10 talinnye mu kyaki naye kasita yeeteekamu believe n'amanya nti kati kino kyenjagala okukola ndina hati yaakyo obwagazi bwakyo kankikole n'omutima gumu akifunamu naye gwe n'okola kino nekigaana n'omanya nti wakoma kasita muba n'okukiriza teweetaaga kugenda wa pasita bw'oba olina okukkiriza pasita ne bakuguza ekintu kyonna bino byembanyonyola oli n'aveeri kano kajja kiwanuka kaliko emizizo bw'okakwata osiraana lwaki obukomo buno babuwanuuzaako kati tebabimanyi kati olw'okuba tebabimanyi ate nga tebalina byakukola bo tageti yaabwe bwe bamanyi bwe buli baagala likes ze mwagala tezibasasula wabula abamuzijja nabbasibya kubanga mujja kwogera ebitakwatagana bamalire nga babasibye nga muzize emisango bino ebintu nga nkulazeeko wano najja nga mbagamba nti obudde buno bwetunda obudde mu China bwoba ogenda kufuna first dose oba mu Indonesia oba mu India mu machachi g'aba Buddhist oba mu Bulaaya eyo mu ba Indi
akadde katandikira ku $10 kudda waggulu. $10 ze million 3.7 akatini bwe kati buno obuli wane waffe first treatment gye basooka okukuwa kukuguza kadde naye olw'okuba mmwe temwagala kumanya nabagambe mwe abalina golodi abazungu bajja ne bamujja wano bw'aba proposinga girlfriend we akozesa golodi bw'aba gwoba oporoposinga gw'omuddugavu nanyini golodi okozesa empagi za gaali n'okozesa plastic gowa girlfriend wo okitegeera kati nze bwe mbanyonyola ne mbagamba nti tufune ba technician nze gwe muyite omulalo olw'obutamanya bwammwe mugamba alwanyisa ffe abaddugavu atuwabya asomesa bubi nze siri musomesa wano nti nsasulwa era temunsasula bwekintu bwoba tokitegeera kiveeko nabadde ntunulira zino video bino biri China onokopa enimiro bakwata kopa ne bakola ki ndowooza mwabali ku TikTok mumulaba abaTube tujjamu bateerayo aba YouTube musobola okulaba oyo kopa munange bamusimbye mu nnimiro bo bamuteekamu ga decoration mu matayo ezo nnimiro z'abantu omuntu asobola kulima nnimiro nga tataddeemu kopa oyo eyo kopa mumulaba y'omu gwe tulina wano kopa omulala muzenga mubeera wuuyo mwesomere nako kubanga nze saasoma munsinga ebitabo ate mwe abagezi munange musobola okusomako awo ne mutunuulira kopa lwaki abazungu bwe balima lwaki omuzungu bw'alima yamuteeka mu ttaka naye bwe tukugamba nti bw'oba ozimba ennyumba ng'eraalidde teekamu akakomo bwe kati omuntu ne bw'aba akusiraanyiza tekirina kye kigenda kukola bajjajjaffe bayambalanga obukomo naye babaleetera ebiddiini ne musirwala mwera mulinga mbaata enkuba buli weegera amazzi bwe galaga we mulaga nova eri n'olaba omuntu ekirungi natandise okulaba seeka nze gwenze nga ngoberera omanyi nze nga nze seeka yoli yakuyingirira Kurani yakira mu nsi ki? Bane mu nsonyiwe mwogere nkaddi amatu tegawulira. Maseka mafuya tugenda nabage ndimbigere by'abaafa. Kurani yakira mu nsi z'Abawarabu oba nedda? Empisa za Kurani zirabikira mu nsi z'Abawarabu oba zirabikira mu nsi z'Abawarabu? Obujulizi bulabikako. Muntu kimwe mwasobola okugenda Saudi okuba ekyo n'akolayo essomero. Muntu kimwe mwasobola okugenda Saudi n'ensi ezifaanana n'awasaayo. Muntu kimwe ffe asobola okugenda Saudi n'afunayo obutuuze. Kale katukomaawo tujjako baterayo n'aba YouTube abo abali okwo era nawe yakatwegattako mwababuuza ebintu bino ojagenda ku YouTube oteekemu Prophet Matayo kyane egenda kubeera ebintu bino twabinnyonnyodde dda bwe mba mbinnyonnyola sibeera mulalu era n'esseeko ne yabyogedde si mulalu ate talwanyisa ddiini talwanyisa Bawarabu ddiini ye naye n'abakulu abali mu ddiini mwagala babeere batambulira ku bulimba ate nga balayira okutambulira ku mazima ebintu bino abaana basiiba eyo bakaaba bakola ki bali bweru batulugunyizibwa Abawarabu mu mayumba eyo obusosoze buli wamu weebuli ne Uganda weebuli kubanga abagwira wano wetu tubalina bajjo nabadde ndaba abayinda bagenza okwaniriza muyindi munaabwe nga bayitirivu bwe bati okumanya nti obusosoze weebuli nebawo obutebe ne batuula n'okutuula naye Kyagulanyi bw'ava wano n'agenda ebweru bajja okwanirizibwa abantu be yennyini yekwata abaze okumwaniriza kituufu nze nabagamba wano Africa tugenda tuuka ekiseera ebimu ku bintu Gaddafi ebyamutisa n'abakulembeze abamulyamu olukwe mubamanyi tubamanyi twabala abaatuuka okumulyamu olukwe nga Gaddafi ayagala Africa muzuukuke ebintu ebiseera ebisinga obungi tulina okwemanya banaye ne bwe muneeyerusa
ne bwe munaakora buli kimu nabagamba abazungu babakora mu DNA yambwa nkima ya bisolo n'ambizi embizi ezo enjeru skini zaabwe skini y'embizi enjeru teyawukana na ya muzungu era ne boozigatta ekirala ekyokusatu bino nandi bagambe musereeri ngenda kibanyonyola naye kigenda kulika nga kyabulalu naye nga kyaddala era munansonyi okyogera ne bwe baraavu nga bali muraavu mu kikolwa ekyomukwano nga mbizi oba mbwa abo abazungu era namwe mukikola wano abaddugavu bakoppa eriyo ebintu bye tutayagala kulaba wano mu Afirika bannange bw'oba poliisi n'olaba ng'omuntu talina musango bino byenjogera ku poliisi mu 2017 Kyagulanyi ng'ayita wano okugenda eyo mu biseera byatogikwatako waliwo OC mayinja 3 ku poliisi y'e Kasubi wano kati baali bayitawo Kyagulanyi ng'ayitawo bibye nga talina abantu baaliwo nga bangi nga waliwo n'abasirikale abatambulirako naye bwe baatuuka wano osi w'e Kasubi n'aragira bakube tiyagaasi naye mu kuragira mu biseera ebyo waliwo abasajja ab'amagye oba yali Major General oba yali Brigadier yali atambula ng'ava mabega ye ng'agenda mu mirimu gye agenda okuyitawo n'arabanga osi aragidde okuba tiyagaasi naye nga tewali mbeera yonna ko omuntu baba nga bamwagala kati mu kukuba tiyagaasi ono mejo w'amagye yavaamu n'abuuza lwaki olagidde bakube tiyagaasi ng'ate abantu tebalina kye bakoze era meja kye yakola n'akwata osi n'amugyako amayinja ge n'agatwala era osi oyo baamugoba so eriyo ebintu bye tulina okukola banaye nga bituufu bitujjaamu ne bwe baana bwe banaavumbula amadagala olumu waliwo wentuuka ekiseera nendabanga okubasomesa neereegana mu kyova olaba oba okubannyonnyola information eno neereegana mu kyova olaba mumpita omulalu abamu tetubitegeera time gye mulimu tenaba kubeera wabula mwe mwapugradinga mu kulya emmere mwalyamu ekifu ne muleka muwogo olumonde matooke ne mulyamu ekifu ne muwuta kasupu ne mulowooza nti mukuse emmere eweddewo emmere mu dakiika 2 enjala eddamu neekulya bw'otalya ku tooke ne muwogo ebikuganya okubeera mu lubuto olumu ntuuka neŋŋamba bwe ntunulira ng'abazungu ntuuka ekiseera neŋŋamba nti time gye tulimu si gye tulina otambuliramu wabula abazungu boba bagamba bwe bajja eno ne batugamba ne tulaba ebirye nendabanga America yafuna obwetwaze 107 America mpulira ne Uganda yafunye obutuuze 1960 twagala tukule twenkana America era n'owulanga kunyumiza fa balina oluguudo olusinga bbeeyi mu nsi yonna akakakubo kuba naye ababitugamba mulowooza tetutambula koba tetulaba video kale tetutambula naye akakubo ka express tetulabako nguudo ziri Bulaaya eyo ne tuzeegomba ne banyumiza abo abewaffe kagadde mu byalo oli n'ava eri n'agamba nange nalinnya ku express njagala genda kulambulako ku express oluguudo lusinga sente mu nsi yonna singa lwali lusinga sente mu nsi yonna ku leeni ezo kati olwo singa enguudo eziri e Bulaaya oba mukola oluguudo lumu nga luli mu layini 5 emmotoka ezitwala nga ziri layini 5 n'ezikomyawo nga ziri layini 5 ndowooza luba lwa muggulu wano webajja tugamba luba lwa muggulu era nga balukoze naffe bakacere tuba tetukyalulinya ng'okululinyako ne bosambako ekigere kyo ng'olusasulira so tulina ebintu bye tweteekamu upgrade ze tulimu twandibadde tukopa abazungu nga tutandika tekinologi naye mu kutandika tekinologi ffe twagala twetutumule ebintu bino bye tubanyonnyola bannange ebintu bye tubagamba mukkirize mugande muba temubimanyi era nabagamba nti ekintu kyonna ky'otamanyi lekerawo kujajinga saawa zino otunulira omuntu ali mu kizibu ne mudda mu kuseka okitegeera
so kati nze bwe natunulira oyo omwana yagamba mukyala wato omudi yaddako okufa muli nasooka ne neebuuza neŋŋamba bw'aba afudde ogenda kweyongera omusaara ogenda kusasulwa ogenda kukola ki kansooke mbagambe kino waliwo kavidiyo ke bakute Kabaka Charles Bungereza ng'ali mu saidi ze Jamaica eyo nga bamukumira ebyoto kavidiyo kako oyo si King Charles oyo omwana yakampeereza ali mu Jamaica n'angamba sebo omukungu yazze eno ne bakuma ebyoto ne bakola ki oyo King Charles ndoza mumulaba awo byakola alina abakungu be bakumye esigiri banyookeza omuka bakola buli kimu oyo King Charles oyo yabadde Jamaica ndowooza wano seetaaga kunyonyola bintu bingi kikumala gwe mwennyini okutegeera nti Africa kankabaddizeeyoko katono abaitubu tujja kabateerayo nabo uyo King Charles bamukwatira endagala bamuwujjawujja bamukola ki bumunyokemu kakati wuyo aliko n'ekinyonyi kikye kiri awo kya black naye ekyo kamera yabadde n'ekinyonyi kya black yabadde asamira oba pasita n'akikola munaye nze mbagamba kino mumpita omulalu naye tayimu ejatuuka nga yegwe mulamu nga temukyandaba yadde nga ne information nga ne video eziri ku YouTube by the way kambagambe ne kino TikTok video ezimu ezisinga obungi buli wenkola sketch n'enjinyonyola nze njogera Luganda naye babitransferinga era tekibeewuunyisa essaawa yonna TikTok okugijjawo eyange account kubanga ku TikTok buli dakiika bamponinga bagamba video zooteekayo ezo zakyama tetubyetaaga era abasinga obungi video ezisinga musobola n'ogendayo ne muba nga temukyaziraba ezimubaze nga baziblockinga buli wenkola sketch n'engiteekayo buli wenjogera ku banunaki tebaagala mbyogere aba TikTok so n'olwekyo mumanye nti muli Bafirika ne bw'onookuzibwa mu ddiini ne bw'okola ki Africa ejasigala nga Africa nze ekindeetera obbalaga ekyo kambarage wano nze ngamba teri yali agenze ku mwezi bagenda Bastronomers buli webasindika ebyombo mbwengura bikomaawo ono muzungu baade balaga akantu ako ab'oku YouTube munansonyiwa nja kabateerayo ab'oku YouTube tujja kabateerayo nga kalabikira ddala bulungi kakati emabega w'omuzungu woraba awabbulu ago maato lyato ligenda olaba omukulu ogwerirekawo wansi dende wali waggulu nuclear yetuuse ku firmament waggulu zino nuclear eza Elon-Musk zakasukayo ebidirira bimalira nga etulise eyo yonna firmament ni zino video tulina kugenda zijja tebasobola bikulaga oba okubikunyonyora kwegamatasa kuyambuka neyita kwekyo ekintu kya bbulu feretuyita eggulu bwenkera nengamba nti teri yali afulumye nze ojja kumpita omulalo kubanga nze nkimanyi nti teri yali afulumye omuzungu watulaga video ye netumukiririza bakuzanyira siini ezitaliiyo omanyi batera okwata bino bigundi bya toilet bino ebigundi toilet bwomala ogikosa zino ez'ebikula kati akano akagundi kaayo kebakozesa ne bateekawo wali kati kamera neekwata ne bateekawo nga ku siini mu studio ne bateekawo kati bwe bamala okateekawo kakola ng'eddirisa ery'ekyombo oli naakulaga nti ndi mu kyombo ndi mu Galaxy mu Bwengula then ne bakuteerawo mbu afulumya ensi naye nga bakozesa ebyo ebigundi ebya toilet by'omu toilet bucket so omuntu bw'okimunyonyola akulaba ng'omulalu omusiru atategeera omulimba olw'okuba nti temutegeera bino bye mbanyonyola mu bitabo bye mwasoma tebiriimu
Bible ze mukiririzamu tebirimu. Nze nzikiriza Katonda gokukiririzamu. Naye ate engeri gye musomamu gwe oba gye muweerezaamu si gy'omuweerezaamu. N'engeri gy'omutegeeramu. Gye mutegeeramu si gy'omutegeeramu. Okay. So ekirungi musoma Bible bagamba nti tosaliranga musango omuntu. Naye ate mwe mugisala baaba mwe mwefuula Katonda kati. Era kyobora mbagambye mukirize mugaane ffena tuli badugavu. Tulina okwesanga abadugavu. So nabadde ngezaako okutunuulira gundi zino. Ekirungi waliwo software gwe bali mu kuzimba wano. Airtel company ya Airtel egenda bitugondezaamu olusi tuwona obubbi bwa banka. Bagenda kwongera okukola zi line empya. Okay. Era bino byenkunyonyola bigenda fuluma mwaka gujja n'emyaka egiddako ebiri mu maaso. Okay. Airtel ebitongole by'amasimu Airtel omuli Airtel MTN bagenda kukola line ey'essimu ng'osobola okuteekako n'obukadde 10 ku mobile money. Ng'efukidde ddala banka. Okay. Naye ng'essimu ogikwata mu ngalo n'otambula nayo. Edda nabadde ngezaako okutunuulira bulijjo Airtel limit yaayo ekoma ku milioni 15 bw'oteekako ssente limitation yaayo milioni 15 bw'oba ojjayo ekoma ku milioni 5. Ne MTN ekomanga mu 12 something bwaitu. Ne lwaki kikolebwa bwe kito nti bo baateekawo etteeka eryo nti nike ssente zo singa zibula ye geegi yaabwe gye basobola okusasula okuliyirira. Okitegeera? Kitegedde bulungi. Kyova olaba nti ssaawa ya leero banka zize nga zibba abantu. Abba ayinza okubba ng'obuwumbi 10 ku akawunti y'omuntu nga bwemwalaba ebyahamu n'addamu n'atwalira omulamuzi obuwumbi nga 3 ne bamalirira nga gw'omudugavu bakusembeza. Kituufu. Okitegeera? Naye mulimu abantu abalayira mu mawanga amalala nga ne bw'omuwenguzi terina kyemukola. Tagikwata. Mwe mwebuuze America erimu Uganda emirundi nga 18 kwa 22. Naye mwe mwebuuze lwaki beeri tebalina keesi ezo gye ziri naye ntono. Kituufu. Ate ne bwe bakwata amateeka gakola. Lwaki bajjeno ba America si babbi? Lwaki bajjeno ba America si be beetegeerera nti kansalewo nkubeyo akawumbi bwe kati? Lwaki? Yene bwa babba bbira gwanga bwe bubbi bwabwe. Okay. Bwababba asete bwa gwanga era bwavaawo government ye musalirawo nega lero tukwaddeyo akasiimo ka milioni nga 3 eza dola zaatagenda kumalawo mu myaka gye. Kasiimo mpulira nti yaje Uganda nabbagolode wa tane nga 6 n'atwalira mu government n'atwalira eggwanga. Nyongero bajukiza nti banange kopa zino muzeetaaga. Abasinga obungi nze tugenda beera kode Kampala nga 31. Naye ekigendo tuteekayo tugenda kumanya ku nsonga zoyinza okuyita Free Africa. Bintu bingi Abafirika bye twekoleranga naye olw'okuba batukozesa ffe tulowooza tulinga ebinyonyi ebiri mu keegi nti tetusobola kubuuka kugenda wala. Naye tusobola okubuuka ne tugenda wala. Omudugavu yenna wooli manya nti omuzungu ali wansi wo mu mind just olw'okuba yeeyambisibwako be Pleiadian ne bya Atlantic. Nze nabagamba kino nandibadde ntya mu nsi eno naye ekindeetera obutatya ndina matiriyo ekisoboka mu byonna nze ndi mudugavu. Singa otya ng'otya sikiini eno oba omubiri guno nga ntyaki. Okitegeera? Okay. Nze bwe mba ndi ebinyonyo byange mugamba yalidde nga mbwa. Okitegeera? Naye enkoko ze mulya embaata ente anti mulina obugero mbubononoza enkoko byeri oba embaata oba togenda jirya kati gomanye ebikuwa ekiriisa n'olwala n'ogamba Yesu n'obulwamu amazzi mu mubiri nga tokyanywa juice Yesu Katonda ala bw'asazeewo. Kati atekewo ekintu ataddemu ajja kufumbira oba wagala gyewe waka gavumenti fumba kino. Ebintu ebimu mukose common sense muli badugavu.
edda eriyo ebintu bye twakozesanga n'obeera mu feeling n'omukyala omukyala n'omubeerako era nze ntera okulaba bano abagamba mbu batunda amadagala g'amaanyi ga kisajja ekisooka siremesa amadagala gammwe naye just kyenjagala obagikuzaamu kye mulina oteekawo nti edda omuntu yanaabanga ku mazzi g'enkuba agali nakyo twakozesanga omuka kano kanga banyonyole mukategeere kensembyayo twafumbisanga omuka gwe gundi enku omuka ogwo buli wegukuyingira mu maaso amaaso gavaamu amaziga guba gukubalagala guyambako okugeneratinga system y'amaaso okugafuula amalungi bw'oba tolya bukatunkuma naye enaku zino lwaki abakyala abasinga obungi muzaala emibiri si migumu omukyala ayinza okubeera olubuto n'omusituza ekidomola n'akaaba ng'era alumizibwa nga sikituufu ng'alumizibwa naye mbagambe nti omukonjo abeera lubuto n'asitula omwana n'asitula emmere gy'agenda ofumba n'asitula ffene n'agenda n'ayambuka olusozi ng'ali lubuto naye mwaba wano mulya bubi ate ne mwekoza ne mwefuula nti muli balungi edda abantu balyanga emmere ng'eri oligino emmere eri oligino n'okubalansinga ebibala bikuwa kyoyinza okuyita love ne feeling buli wonyonyo juice n'olya emiyembe n'olya ebikajjo bitonda mu atoms ez'enjawulo omuzungu yaziyita mbu vitamin C B ne A ne mbwebiriisa okitegeera naye ezo feeling temukyabira kyova olaba okwana omuwala dakiika emu bbiri bw'otamuwa ssente mbonze namuvinga ono okitegeera naye abantu baberanga ne laavu nga bw'omukyawa yetta abalala nga ab'ekibuga mugamba obuba busiru babeera ne feeling entuufu ze balina okukola ki okutonderwamu era mu feeling ezo omuntu kiba kizibu okutta oba obutayagaliza munne era n'abazungu ze beeyambisa okutusanga ne batusiruwaliza omwo nga boogera ku sitaani n'ogamba kibi okitegeera naye kati esaawa ya leero ne bw'obanyonyola abantu ekituufu babasigala tebakyalina feelings modifying kuzuula kituufu nabagamba nti antena ne omuka oguva mu gaasi gwe mufumbisa abasinga muli emmere ya gaasi antena kijjo badogamba antena zino za wifi network olina dderi mwana boyinze mwana seeba kachiro mwana nze nkikuba mpaka ku machoturoze sura ku kitimba ne babakolera mu America ngataliyo China nga yasinga okuba ne motoka ngatanywa mu China eri teri China ne mubeera onogamba nze sikyasobola kulya mwana nze sikyasobola kwebaka kiro ne sumagere muli emmere ya gasi ogwo muko oguva mu gasi ng'ofumbisiza gasi oba stove gwa bulabe mu bulamu bwo nga nfumbisiza gasi akakawo ka gasi akavaamu mba nkawulira ka bulabe mu mayindi yo okuyambako okusiruwaza medula n'okubanga terowooza ka bulabe okubanga kanafuya eko oba amayengo oba zitempuli kyezikuba mu mubiri okitegeera ekyokulya nga kifumbiddwa gaasi okyawula kuli ekirala tebiba na testi yadde oba okyawula oba okiwulira bwe njogera kino muyinza okumpita omulalu naye kambabuuliremu kino mutunuulire abazungu emmere gye balya abazungu bayinza okukwata ne bafumba ennyama ne bagisiika buli kimu ne bateekako buli kimu naye ennyanja balya mbisi tebalya kyakulya nga tekiriiko kamurali abazungu ddagala kati mmwe muli emmere ne mugisuula nande bagambye ogwo musango naye bwe mbagamba nti musango era mujja kumpita omulala naye musango ogwo munaagutegeerera kambaweemu emyaka okulya emmere n'ensuulako n'osuula noga nze ndidde nakati musudde nakati omusuula omaye nakati kyakora mu bulamu ogwo musango woogenda otegeerera nti musango mbawadde emyaka eki ojja kumanya omusango ogwo gunaava so olwokusatu nga 10 Jaden jangu nze nja kufunirayo akakadde ennaku z'omwezi nga 10 kakuyambeko wiiki ejja ku lwokusatu jangu ku ofisi nze ejja kubaawo kufunirayo akakadde n'abalala bajja kukuyamba nze nkimanyi naye abafirika kibeere kyakulabirako mwetaaga kuddamu kulya mmere enfirika mulye ku katunkuma ku bbuga zino doodo ezifaanana omusaayi
temuzirya mwasoma Tetuzimanyi. muli Makerere nabagamba nze chairman yaŋŋambanga nti genda osome gwe president w'enkya singa wali nkati nsobola n'okugenda ku polisi nemuwaabira nti wali onsiriwazo nga siri president ogwo guba musango ye yakugambanga nti genda osome otangaza ebiseera bye by'omumaaso naye musomerooza mufunye eki baprofesa ababasomesa ne mufuuka kirasi kyebeerabira okubateera mu sirabaasi nti okulya emmere ya Africa erina kyekuyambako mu kutegeera common sense mbasiibudde mweraba naye ebintu ebisinga obungi ebisigadde gwe we naalina ekibuuzo ambaline nga 31 enkya tugenda kwongerayo series zaffe ndina ebintu bye nabaddemu nga nkwasaganya bye byanfudde bize kyovura nabadde sikyakora naye kati wendi naye mbagambe nti ne bwe munaakayanira amadiini kiro na misana temwerabira nti muli baddugavu toyanze nyo toyanze Mwami Matayo bwetwe tutambudde olunaku olwaleero naye nga ebula ennaku 27 zokka ku mwezi guno ogwa Desemba tutuuke ku lunaku olwa 31 wetugenda okubeerera ne Mwami Matayo awo ku Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi tujabeerawo ne muzzukulu wa Kasujja Kawule Sulaiman ku lunaku olwo nannyini waake era nga tulitandika essaawa zijabeera awo nga 7 va ewaka ng'olidde ku kyokulya kakati nno mwena abagamba nti Matayo mwana waffe twakusabira tukukulisaayo mu kkomera temwafuna mukisa kumukulisaayo osobola okutwegattako ku mulundi ogwo oba ku lunaku olwo era nga gijja kubeera emitwalo 5 okuyingira ku lunaku olwo awo ku Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi kakati nno ne Mwami Jaden oba bekikwatako Mwami Matayo abayise ng'ennaku z'omwezi 10 ku lunaku olwokusatu wiiki ejja mugyeeko muyitireko awo ku ofiisi tusangibwawo Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex kasootuke Kasubi ku bitaala tojja kubula manya nze Stone M naye nga products zo weeziri kopa n'ebisigadde ebyava e Misiri bikyaliwo mu bungi era ne ku lunaku olwo bijja kubaayo era osobola oyitamu n'akasente gwenayona ajja okuba nga abyetaaze weyongera okusubscribinga ku channel eno kwotulabidde akumata kumira mpeera fona omusenyi guno guli ku Bermuda Triangle oba oguli ku mwezi gulinga nga bw'olaba silver nti silver oba ng'ono kopa bw'atuuka ku muzimu agunafuya kati naffe kyatu UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. nkweyanzizaako omulungi akyekumidde ku mukuto gwa L40 ekitongole Matayo Foundation wekisinziira ate okuba nga kikutuukako eyo yonna nawe gy'osinzira okuba ng'otugoberera tusangibwa wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex awo tusanga ntera okujjukiza ebiseera ebisinga obungi nti okulaba Mwami Matayo gibeera emitwalo 10 gyokka ezo zibeera za appointment then awo n'olyoka ojja ku ofiisi nga n'omunnyonnyolamu gwe byoba osinga okwagala kakati no tutuukidde olwaleero ennaku z'omwezi nga 5 Desemba ng'ebulayo nnaku ntono ddala okutuuka ku lunaku olwa 31 olunaku lwe twabayita wali eri ku Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi okuyingira kwolwo olunaku gijja kubeera emitwalo 5 era nga kigambibwa mbu ojja funa omukisa okulaba Mwami Matayo ku ssente ezo so mujje mu bungi ng'ennaku z'omwezi 31 kibadde kitegerekese nti tujja tandika essaawa zijabeera awo nga 7 paka eri gye tunaakooyera tujabeera ne muzzukulu wa Kasujja ne waakawe nga we mumumanyi abatera omugoberera Mwami Matayo sooka obuuze ku bantu baffe tugende mu kitundu kyaffe namba 4 nga we twali twabasuubiza musibye mutya Kasuubire muli bulungi naffe emyama tugitambuza bulungi tewali buzibu yes sir twe tuli wano ku ofiisi tukola n'okudukanya ebyaffe mubimanyi noonya ku bitutwala bitutwalaganya naye
mubimanyi tubimanyi okay tweyanziza nnyo tweyanzeege naye nga mu kitundu kyaffe namba 3 tuli ze twatuuma oba eno twagituuma miniseri tegenda abeera mpanvu nnyo kagenda abeera katonotono atutunuulidde ebintu ebimu era we twakoma mu kitundu kyaffe namba 3 twakoma tugenda kutunuulira ssebo Bermuda Triangle kigambibwa mbu ebintu bingi ebibulidde mu kitundu kino kiri ku Atlantic Ocean Pacific Ocean naye nga kigambibwa nti ennyonyi teyita mu bbanga amaato mangi nakati tebamanyi wagi gakolaki era abamu bawanuuza nti ezimu ku ezo ennyonyi ng'eya Malaysia yabula ebiseera ebyo ebikadde mbuyinza okuba oba yagenda omwo mu kusookera ddala kyenyinza okunyonyola kiri bwe kiti nti Katonda yakuliyetinga ensi eno n'ateekawo oba abantu be ne bateekawo empagi oba empagi eziwanirira ensi waliwo ebisowaani bino ebyetooloolera wansi mutakugamba ndina sketch yange nja kuba njibalaga ndowooza enkya waliwo ebisowaani nga buli oba nga byetooloola buli wekyenyenyamu katono ensi kwe kugendamu ki enjatika oba musisi n'ebintu ebirala kati mulimu ebifo nga birimu nk'okumanya kati Bermuda Triangle ye yalinga oba nkunyonyola entya nti kyekimu ku bintu bino ebitonde bye byeyambisanga naye Abamerika bamanyi ekituufu ekiri mu Bermuda Triangle bakimanyi Bermuda Triangle baali mu kugikuriyetinga bakolerako ekitundu kye bayita Devil's Kettle waliwo ekitundu ekirala ngenda kinoonya enkyanja kibanyonyola nakiwandiika mu katabo naye ekitundu ekyo kipya mu matuugo wabula buli kintu kyonna oba buli energy yonna ate ekitundu ekyo nakyo kiringa Bermuda Triangle naye ekyo kya tabo ate kisinga ne Bermuda Triangle teri muntu yali agenze eyo naye Abamerika bakimira naye nze manyi wekiri now omusenyu oguli wansi mu ttaka mu Bermuda Triangle gufaanagana n'omusenyu oguli ku mwezi nti era bwe twagendanga ku gundi kuki baziyita batya bw'obeerako mu byalo enkuba n'etonya kwegamba waliwo akasenyu akeesengejja n'olaba nga ko keepanze okuva wano n'eri kalayini otwo otusenyu tuba twa pink abasinga ababaddeko mu byalo mubimanyi mubitegeera so omusenyu guno oguli ku Bermuda Triangle oba oguli ku mwezi gulinga nga bw'olaba silver nti silver oba ng'ono kopa bw'atuuka ku muzimu agunafuya kati naffe kyatukola gwe guyambako okusupportinga oba direction eri ku mwezi ate kuba okugamba ziconnectinga bweziti nga bw'olaba nti emirongooti n'amasimu eringa mpagi kyova olaba nti line mwe bijjira buli kintu ekiyitawo keba enyonyi keba ki edda mu dimension ndala egwayo kati mu kuliyetingawo gundi guno omwezi nabagamba nti gwe awakana nti baleptinian tebateekawo omwezi gwe oba okkiriza nti ebitonde bino si bye byakikola naye ngamba nti omuchina muntu munno just omuchina yakukolera omusana nakukolera n'omwezi ogugwe omuchina bw'aba asobola golooza bali ba alien basobola okukola ki bo tebasobola so bali abantu bali illusionist tebali mu kiti kya bwakabaka wabula ba goddess tukkiriza tugane batusingira wala nti mind yaabwe ku muchina alinga omuntu we waffe ow'omukyalo kati bo bali mu kitinga eky'omuchina kati golooza baba bategeera batya nti balina n'obusobozi bo obukuba entoli nebula nabagamba nti time gye tuli mu si entuufu twabadde mu Misiri ebizimbe ebimu biri mu myaka 8 7 mu ggwanga lya Russia
waliyo ebizimbe nga biri myaka gya 75 kitegeera emyaka so bino babireeseewo just kutubuzabulizaawo naye abaddugavu baaliwo edda kyobalala nabagaa nti bamunoonyereze mu history omutuufu waliwo ka video ke nabadde nako wano ze nga mbagamba bakampeereza ate omuntu yakampeereza yabadde eyo mu China naye ngamba nja kabayisizaako wano unless musobole okukalaba munyonyoke nga civilization nga kanyonyola kuba gundi bano abaki abachina abava mu baddugavu nabagamba abajapani abachina abaki era omuzungu yakakola n'okukakola nti abo bonna baali baddugavu nga bw'obalaba abo be bachina b'ennaku zino kati abo bonna baali baddugavu n'abayindi mwattu olaba bonna bino ebya ninja ebyaki kati bino America yeyabikola omuzungu yeyayogera story eyo naye nze ngamba nyonyola nga mugiwakanya munange nabagamba nti bano abantu abeeraliikirira ennyo nze sobola kweralikira nga ndi muddugavu nga neno skini sobola kweraliikirira ekyo tekiribaawo so bino ebyaliwo just ensinga bwetambula baatubuzabuza nakutumodify nga kyova olaba nti ebiseera ebisinga bwenjogera ku ddiini soogera ku ddiini nti mba mpakanya Katonda no wabula nti ensonga eriwo eri bweti nti ffe engeri gye batusomesa si yeyandibadde ya bulijjo kye tulina okusinza n'abawarabu bo bennyini oba abarooma bakimanyi nti abaddugavu ffe ba fast mu Katonda naye bo bwe baleeta ebyabwe ffe tubikuliriza tubifiirako n'okusinga ku byaffe wano nabagamba nti nabagamba nti mujja kwebuuza oba mweba alien kubanga ekinyonyi nabagamba bwe kibuka ne kiva we kisula kigenda n'ekirya tekirina mapu gye kisoma tekirina campus tekirina ki sirabangako kisobola okudda gye kiva sirabangako mbuzi ejjeemu olubuto oba mbuzi ginaayo yagirongooseza nti oba embuzi emize empeke okubeerawo bw'oba otunuulira mu mmere gye tulya bagamba nti omuntu olina ebirungo ebitali byamazike naye ate amazike agasinga okulya greens amenvu ebikajjo biki birina bode okusinga ffe oba amaanyi tayimuzi ffe mwematemba nengenda kubuuza ekibuuzo nti ensi eno ffe baatugamba nti yeri mu ngeri ya saaku bweti ng'omupiira ekyo si bwe kiri baaba n'ensi eriko just firmament gyo nabaraze ne mbagamba nti waggulu bano naki bwe bamala okizuula nti baleptinian baali bamaze okubeefulira ne ba Atalantian kati engeri omuntu yenna yafanga ng'omwoyo gwambuka nga bali basobola okufunamu ekintu kyonna kinyonyodde ne wabaawo abataabitegedde naye omuntu bwe yafa omuntu bw'ofa okyusibwa mayindi oba osiimulwa memory noddamu n'ozaalibwa ewalala okitegeera era ebintu ebitwawula biri bintu bibiri nti omuntu alina omwoyo omukadde ayawukana n'ow'omwoyo omupya nti omuntu alina omwoyo omukadde abeerawo mwana muto naye ng'ebintu byakola bya kikulu ng'ategeera nnyo abeera mwana muto naye ng'alina mind y'abantu bakulu okitegeera ng'asobola n'okuwabula abantu abakulu so kati bwe nkinyonyola omuntu nze okusinziira bwe mba nkirabye omuntu ye takikiriza naye Abamerika bajja baddamu temufaayo namba 2 nti mu kutondebwa kw'ensi eno omuntu bwe yafanga nga tebanakulyetinga mwezi ne bw'abanze muno mu njala zaffe muno mulimu omwezi akantu akeeru akalinga omwezi kano ke kanafuya shakula zo zonna ezikuli mu mubiri osigaliza osobola okufuna energy kankugereze nga bano kati saawa zino nga bwe bali mu struggle oba nga bwe tuli mu biseera bya campaign nti mulimu abalina energy
ono awaga awaga bakiyita kuwaga nti energy yasigalira mu vision na mu birooto abawulira nga asobola naye nga tasobola tekesa mu nkola lwansonga mwezi gwe gulemesa nti osobola okubamu akafaananyi n'ogamba nti kambuuke ngwe mu banka oba kambukire omuntu alina ssente oba mupozinga oba mukuba ekikonde kimutasituka nga ye mayindi oba ye endowooza gy'olina naye endowooza eyo buli wogiteekesa mu nkola tekola kubanga gwe omwezi gukunafuya nnyo naye omuzungu ye bwakeera n'alowooza nti kankole ennyonyi ate yagikola lwaki agikola nti sisitemu gye bamuzimbiramu yali ya bisolo ate ebisolo ebisinga obungi bikolera ku mwezi okitegeera nti kati omwezi bwe gutuuka biworofu ebitonde ebisinga obungi webikola kati ate mwemata sokolera kati nti waliwo ebiseera ebimu ng'omwezi teguliyo waggulu mu kaseera ako lwaki era tetufuna amaanyi gaffe ge tuba tulina anti kati rabayo omwezi ogwo ne bwe guba nga teguliyo kati kiringa aba kyenyinza okugamba tekatonda engeri gye yakuliyetinga mu Africa eddiini ne bwe ziva mu Africa ne tumala emyaka 5 nga tetusinza omukisa gwaffe weeguli amaanyi gaffe weegali ffe obuzibu bwaffe si katonda si machachi ga muzungu mu Africa si mizikiti nedda ffe katonda yatumodifying oba abantu abatukuliyetinga batumodifying nga tulina emitima egyeyagaliza kwagaliza bannaffe naye omuzungu byaze ng'aleeta edda twakulanga nze bwe njogera edda kanzira emyaka gya 12 nga bw'olya emmere n'ogirya wekka tewooma tutambuza bulamu bwe mulumba mu bikajjo tebiwooma bwe mulumba mu miti gy'emiyembe life abajjukira we muli temulinga bana bakulidde mu kibuga kyovara abakulidde mu kibuga bawakana nnyo nze seba nenya Justin basabira busabizi mufunengayo time mugendeko mu kyalo nga tuvugira mu nkuba okalubya leeya y'olususu obutonde bwonna katonda yabutonda ng'olina okunafuwa kyekiri kye nabagamba nti omuntu yenna ofunako ekiwundu ne kimala n'owona olwala n'oddamu omubiri ne gwezimba naye kati bw'olwala osibira mu ddwaliro abakyala edda wetaaga obujjanjabi abakyala edda baabeerangawo ng'afumba n'afumba emyaka 7 ne kati bakyaliyo mu byalo okuva maama olwo yakuzaala mu myaka gya 1905 oba mu gyensanvu oba kale tugambe emyaka gya 9 ng'abeera mu kyalo tekuli simu tali mu maka malungi tekuli fridge tekuli TV ng'akeera n'alima n'akomawo mmwe omwami akupangisiza apartment olina essimu akolere business era nodda mu bantu n'ogamba omwami tamalaako tampakeya takola ki era n'abantu ne bakuwagira abakyala mulina light enoba no maama wo babajja mu biyungu okitege maama wo gwe wena ng'alina maama oba taata nga bakuliddeko mu kyalo kyetaaga bw'ofuna akasente okamutwalira bino bye muwa bapasita sente baseeka kubasabira edduwa teri dduwa esinga ya maama mama okugamba nti mwanange weebale genda ng'olowooza maama embeera gye yakuliramu oba gy'abaddemu ebbanga eryo lyonna agumiikiriza n'okusinga omusibe naye n'abeerawo n'akukuza n'abeerawo n'akulabirira n'akufaako ne mu lufuna ozaala omwana omu sikyagala zaala gwe nga baakuzaala so ebintu bye baatuleetera saawa yaleero nga bangambye nti twabeeranga mu byalo nga ku sowaani tulirako abantu 6 emmere okuwooma oba okugenda era n'abalina abaana nga temulya mmere nze kambawo experiment yabwereere bw'omwana wo bw'aba talina appetite ya mmere oba nga bw'omuwa tayagala kulya funayo abaana 3 abato bato banne mugiteeka awo olabe bw'ataalye edda ffe oba baazaalanga omwana mu butalya kyanyanja oba nnyama oba nkoko nga bagifumba baleeta abaana nga 6 ne babateeka mu kiguruupu ne bamuteekamu olumala omuteekawo kati ajja kutambulira ku layini y'abali okitegeera kati amalirira nga naye ayinza okulya batandika okukola ebyabwe emizannyo gyabwe okuyiga kufumba kukola ki okitegeera naye kati wano tubeera mu guruupu z'abakifeesi buli omu abeera ku ssimu
tubeera baboyi tuli ku masimu tukyatenga naye essaawa ey'okulya buli omu yeekuba endobo mwana kanzije kanfune wano ku kyokulya ne bwagula emmere oli n'agikwatamu nga kyaliiwe amugamba mwana beeramu okitegeera nti omuzungu ebintu byaleeta nga bagamba bigonza obulamu nze sibyewagera mu afirika yaffe afirika ffe tulinga abali bwe kitwale nti tulinga abali mu ggulu bino byonna byetukayanira teri nsi eryegombebwa nga afirika teriyo kobe musiraamu kobe murokole kobe mukatuliki abasinga obungi begomba kgenda mu amerika ebyo byonna gyemura kati nze kambagambe kino mbagamba saawa ya leero Trump kyakola naye abantu be bajja tuuka babateekeko enatti eriyo amawanga gagenda okuvayo gagamba nti kati engeri Trump gyagobye abantu baffe nammwe mudde ewamu abamerika babagobe amerika asobola okugobwa lwaki tagobwa buli omu ebyo anti kati ebyo babiteekangawo nga amerika bw'omuntu kati saawa ya leero Nigeria kyeyakola kyali kituufu okugaana okuwa amerika mbweba era nze nandisabye amawanga agasinga obungi mutunulire ku Nigeria yaganye okuwa amerika okuzimba base kubanga amerika yabadde yagala mbu barumbeyo nogundi botageti yaabwe yabadde yakulumba onani ono Traore ono muvubuka ono president wa Africa kubanga enonga mu Southern Africa anti era baagala bateekawo base okubanga baketereri eri waggulu mu Nigeria bakete no mu Southern Africa nabagambe nti America erina enteekateeka ez'omwaka ogujja okuzimba base esinga mu Africa bagenda gitwala wakati wa Nigeria ne Morocco naye Nigeria yaganye era America yatandise okukola bye yakolanga wano anti bwe bazuula nti wano e Kasese Fort waliwo vibranium kyekimu ku birungo ebikyasinza okuba ebyebbeeyi okwetooloola ensi vibranium californium anti mbujjukira bulungi oba nabagaa nti ebintu bigenda tandika kwetransferring ebyobugagga ebiri Kongo bitandika okulabikira mu Uganda era nembagaa nti mu myaka 10 mu bwakabaka bwa Buganda wajja kuba walabika ebyobugagga eby'amaanyi era naye nti olunaku America yatandise okusitulanga ennyonyi ezitwala mu bbanga mu bwengula bwa Nigeria era ekola UN kyebadde ekola wano e Uganda mu 2023 UN yarangirira nti yo yavaawo mu Uganda ate mwe mwebaka omanyi nze ntera nnyo n'okusaasira abavubuka abanvuma oba abampita omulalu mwebaka ne musumagira naye ekiro UN yarangirira nti yavaawo wano esitula ennyonyi zaayo n'eziyisa mu bbanga netandika okufuuyira chemicals ekiro era abamu abali mu bitundu ebyenjawulo musobola okunjulira nga muwulira ennyonyi kiro nga ziyita kumpi n'amabaati gammwe nga ziri mu fuuti entonotono ziyitamu nga zifuuyira chemical era projekiti eyo yonna eri mu Afirika bagikola wano chemical zino bo bagamba mbu omusana gwokya nnyo mbuso bafuuyira chemical ekendeezera ey'okwokya abantu naye bakikola mu Afirika ate nze alina eno skin tongerageranya ku mu America baaba simanyi lwaki bo ewaabwe tebakitwala kati bwe bakikola wano abawano mubeerawo mwasaamiridde wano tewalina tebanateekawo na radda system ezimonitalinga bulungi ne bwe zibaawo tebafaayo ennyonyi ziyingira bwe zaagala okujjako ndowooza zino ez'abasaabaze ezebalaba okwentebe naye eriyo ennyonyi eziyitamu bwengula bwa Uganda nga ne Uganda gavumenti eziraba naye mwabali awo mwebase mutunula butunuzi so ebyo byebimu ku byembeerako ekiro era ensonga lwaki mbagamba nti mbasinga ndaba n'ebimu etanaraba so bwe bafuuyira eddagala lino bo baba bagamba nti balumirirwa oba bagezaako okulwanyisa gundi ezo omusana ogwo naye kemika eyo gye bateekamu mujja giraba gye bujja mu maaso nze sijja kwogera
mujajira era nange kati njagala tandika kuyiiya eddagala kubanga nkimanyi bwe tunantukira nzize nga mbagamba nti kopo ono mubeere naye ayambako bintu bingi okumodifyinga waves mu mubiri kansa okusala pressure n'ebintu ebirala nenziramu nembagamba nti tulinawo ne kopa owa earring ku matu naddala mu abakyala ababeera embuto abakola ki neya ne bampita omulalu baseka okitegeera so kopo ono mujja tuuka mu okutuuka 23 okwetooloola ensi kansa ajja kubanga kyekirwadde ekisinga okukulembera okwata bendera nga ku buli 100 kansa akola ebitundu 65 ku buli 100 okwetooloola ensi baba bamulina naye nga gwe balina wa bwongo na mu bitundu bya mukyama muno lwaki anti bali ku TikTok obutonde nabagamba kanti baddiremu omuntu yena yatondebwa okwebaka time y'okwebaka bweba etuusi omuntu yenna ne bwewekuba perfume akawumbi ne bwowuga ennyanja ya perfume nekya tosobola girwanyisa nga tosobodde gibalansi ng'oba ogitegeera abantu mwekuba obwowo ne wekuba ka 2-3-4 naye era bw'oba tonaabyo baba omala ennaku 2 owunya okusinziira ku ndya gy'olyamu so okulwanyisa nekya waliwo ebintu bye twalyanga nga tulya ensuju obwo obusuju obuto obwo obusuju obutoototo nga tulya enva endiirwa ezo ng'okwata ebikoola by'ensuju nga babiteeka mu binyeebwa greens ezo nva nnungi ziyambako omuntu obutawunya naye wano omuntu w'e Kampala ow'omukyalo amala n'ennaku 2 nga tanaabye naye tasobola kuwonya kwenkana gwe ow'e Kampala okitegeera nti omuntu w'e Kampala bw'asula nga tanaabye ayinza n'okufa abanga wabakubya amasanyalazi oyinza osula nga weetakula omubiri kyokka nga wavudde ku waka onaabye onywedde so obutonde bwonna buli we tubanyonyola obutonde ne tubagamba nti kino kiwonya Katonda yakitonda n'owulira nga omusiraamu avayo agamba nze nsomesa bya saitwane mbunimu amajini nyonoonye kaalule omulokole n'akugamba mbu bayibuli egamba nti Katonda yawonya teri mulala lwaki waliwo Ministry of Education Katonda bw'aba awonya lwaki mukola bizinesi ate ne mumusaba abayambi lwaki mugenda mu kyaki okusaba amamotoka n'amaki mu kyaki gye bakolera emmotoka ababaleetera eddiini be bamu be babakolera n'emmotoka ze musaba mu kyaki so ebintu ebimu mulema okunywa ebintu ebisinga obungi ffe mu byalo ne bwe wabeeranga nga toli mulwadde naye nga at least bw'omala weeks emu oba 2 ng'olina okunywa ekikopo ky'ekigajji for purpose okitegeera ffe ewaffe mu mwaka gwa 2 okuva 22 mpaka 2010 awo nabadde nkola research n'enzuula nti okugema ebiseera ebisinga obungi kwali kutono okugema bino bagema abaana bato kwali kutono kati mu kugema okwo engeri gye kwali okutono waliwo endwadde za mirundi 2 ezaali zisinze okukyaka walingawo bilharzia oba kolera oyo nga olwala embalabe wenna omubiri okitegeera nga buli kiseera obeera weetakula ebimiizozo ebyo byaliwo bingi ng'okugema kutono ekirala ekyokubiri waliwo obulwadde abasinga obungi babuyitanga karusu nga bukwata ente naye ng'omuntu bwe mumukwata ng'amaaso gabeera gavaamu omusaayi nga gamyuka okitegeera nga bulwadde bw'amaaso naye kati tebukyaliwo nti kati bagemagema naye kati mu biseera ebyo abazadde olwamala okizuula nti eddagala lyali tono ffe ewaffe Kagaddi mu Bunyoro bakwatanga teri mwana yalyanga mmere nga talidde greens twalyanga entura ng'olumu bookya amatooke ne bagasigako evvu ng'olya evvu lye bafumbisiza mu nku nga etooke
nga bakikora intentionally balikalirira nga bwe balifumba n'ekikuta bamala ne balisiigako muvu eriwoomerera n'olirya kubanga evu eryo terirwaza era evu eryo liryatuyambangako nti omuntu n'omuka ogwo nga bwe bakulabamu obubonero bwonna nga bakuteeka mu kiyungu n'obeera omwo nga bakwata bino ebikongolero bya kasooli nga babikuma ng'omuka gwabyo gwe gujjanjaba amaaso nga ne bw'obanga tonagalwara ng'olina okubeera mu kiyungu omuka ogwo ne gukuyingira n'ovaamu ng'amaziga okaaba amaziga ag'omuka ogwo obanga agemye olwadde obulojja kugamba n'obeera modified nga olina okunaaba amaziga enkuba nga buli lunaku okulya kwabanga kutono okw'emmere ensiike ffe waffe twakozesanga buto ono buto owa red nga soono ow'ebinazi gwe twakozesanga mu biseera ebyo naye kati buto gwe bakola yeka kemiko gye bateeka mu buto gye bateeka mu mazzi ge tunywa gye bateeka mu soda gwe tunywa fluoride potassium y'omu kwasinga okusiika buto dene ne bamala ate n'odda kuba chapati n'osanga ng'ataddemu ne buto wa transformer okitegeera aba chips so ebiseera ebisinga osanga omukazi ng'ali lubuto emisuwa gye gyonna ne gyereega muno gyonna ne givaayo abamu n'atuuka n'okuzimba ebigere emisuwa ne gyekwata n'atandika n'okusanyalala lwaki kimutuukako ng'ali mu kaseera lwandyambi so ebintu bino bye tunnyonnyola abantu abakuliyetingawo omwezi oba abantu abazungu be bakkirirrizaamu batumodifyingira ekyo okubanga batubuzaabuza mu mbeera yonna era bwe bakola buli kimu ne balabanga tekikwatayo nga bamaze otwala ebyo kwe kuyiya sayansi kyova olaba nkugambe nti ffe bakola omwezi nga balina bye babaala ne bigaana omwezi bw'ozaala omwana abeeramu ne kalayini muno era naawe gundi gwe okalina muno okitegeera abasinga obungi mubulina temumanyi abalala bubeeramu bulayini nga bugenda bwe buti mu njala zammwe abasinga butonde munnange waliwo kye bayita omaye abalokole bwebanga basaba bayita omwana wa katonda omulamu kati ate abamusaba bafu tebaba bafu okitegeera nti ebyo byonna babiteekawo okujulisa katonda oba kuliyetingawo eddiini bagamba nti saani god of sun waliwo ogwo omwezi gwe bajjawo gwe gwatuwanga amaanyi son of god era ne mu history w'abamunra bano bamundu oba bakatonda abaaliwo abafa abamisiri oba abaaliwo kuba abasinga obungi bonna nagamba abajju ba ethiopia abaddala abaisirairi abaddala ba ethiopia era nekugamba nti ebintu bino bye baakola tulina ebintu ebyaliwo ennono ezaali mu Africa zaalinga 3 ezaali zimodifyingibwa nga n'essaawa ya leero Kaabe Katikiro wa Buganda zaarajanira mukole zaali ezi 3 okwewa ekitiibwa obutaswala mu maaso ga muno n'okuwa abantu abalala ekitiibwa zennono ze kutulina otambulirako ekisooka mu byonna mu kujjanga tukyuse bwobanga tebana tukyuse edda mu Africa tewaali kibi ffe twabeerangawo mu kulima kulya kwagaliza banaffe nakubeerawo ffe ewaffe eyo kagadde nze ewaffe gyenkulidde era ne gyenvudde yonna ffe waffe omuntu bwagenda ku nnimiro neiba amufumbira n'emmere n'agimutwalira neiba namugamba munaye kuleetedde ku mmere oba n'amufumbirirako ku baana be n'abawa ebyo bya mu kyalo mwami Matayo nze eriyo ebintu byesaagala kuwulira wano e Kampala mbu bya mu kyalo kyogamba Kampala ekuze nnyo eno Kampala buli omu yeefaako yekka munna emmere gye mwonoona wano essinga gye mutunda okugenda ebweru oba essinga gye mulya gye twonoona tuti emmere gye muleka ku masowaani gye mukola ki era nze nkyewunya n'okukyewunya okubanga abasibe balya ebijanjalo bya 215 balya kyakyo alibwa embizi
mbu kawunga era n'omuntu eyakola amateeka mbu naliyo yekigo nga ndaba mbu simanyi mbu emmere bagikakasa ku kitongole ekikakasa omutindo mbu omusibe gy'alina okulya emmere gye basuula wano mu Kampala mu mawoteeri esobola okuliibwa abasibe okumala n'emyaka ebiri emyaka nga 10 gye basuula omwaka gumu naye abasibe bali ebijanjaalo bibanga mberenge bitulika butulisi tebaba balaamu omuntu yenna omanyi abantu mwewunza ate nga ebiseera ebisinga mutegeera si buli muntu fena tukikiriza nti si buli muntu gwe basibye nti aba alina omusango naye ate amateeka ge bakola mu prison ganyigiriza omusibe obanga atali oba nga n'omufu aba akusinga omugaso anti wotuukira mu prison baba bamaze okukusalira anti ne babanga bamaze okusalira constitution ya wano parliament gye yateekawo nti omusibe nti omusirikale ne bwanyiiga n'akutta teriwo owaaba eri mukomera mpulira ate olusi ebiseera ebisinga n'oleeta okukyayibwa oba abantu okwekyawa nti bakusibira bwereere ate n'otuuka n'osanga n'amateeka nga gavumenti ge yateekawo gwongera kuziika buziisi gwongera kunyigiriza munda gy'oli mbu omusibe toba muntu tokkirizibwa kwogera omuntu ne bwafa tokkirizibwa teri kuziika teri kukola ki ne bwoba tonasalibwa kasitoba ng'oli mu ngalo okitegeera so omusibe naye muntu ate ne bwaba amaze obusibe adda waabwe n'atandika okukola gavumenti nemufunamu omusolo okitegeera olwo mbu aba afuuse omuntu obiraba nti omuntu ava wansi n'atoba yekka n'atoba naye kasita amawanga g'ebweru gatandika omumulabamu omugaso wobalaba nga baleeta embuto n'embaliga ogwe ne wiitu ebyo mwami Matayo bino ebintu ebizenga bibulira mu Bermuda Triangle biba birazewa kubanga nakubuuzizza nti enseeno eri mu shepu ki batugambanga nti eri mu kibooli kati ffe nga tulowooza nti we biyingirayo bigukiramu ku sayidi eri endala ey'ensi n'ensaawa ya leero olutalo luli mu Venezuela ne gundi ne America Venezuela ebadde eyagala kukola gundi Cuba kye yakola eyagala kuwa Russia base nga Russia azimbawo base baagala kumodifyinga ku kyoyinza okuyita Bermuda Triangle alejjukira nti baba kumpi Russia olw'okwagala okumodifyinga nanotechnology waabwe nga bakozesa new technology nabagamba balina operation gye baatuma Potkov eyo bagikozesezaamu ebintu bingi big project nga bw'oyinza okusuubira oba n'ekintu kyotayinza kusuubira wabula project Potkov Russia kye yali eyagala oba kye yali eyagala okumodifying nti bateekewo bano abasibe ababa bassa abantu bangi nga bamusalidde obulamu bwe bwonna bamukwate bamuteeke mu nyonyi bamuyise mu bwengula bwa America mu Bermuda Triangle agende babateekako tracking balabe kiki ekiriyo balabe gy'anaabulira nga yenano operation yali eyagala otandika America egwa mu lukwe neyagala era ne sawa yalero bebaleko ne Maduro era Donald Trump yakubidde Maduro ne boogera n'amugamba ffe kye tutayagala kuleeta wano besi ya mu Russia yonna Maduro mpozi owe Cuba owe Venezuela ye tayagala bateekewo besi y'amagye naye Russia yali eyagala etandika okukola research ku kifo ekyo baagala bazimbe nga ennyonyi ng'esobola okuyita ku Bermuda Triangle n'eteekako amataala n'ebula n'egenda baagala bazimbe ebyokulwanyisa submarine bali mu project eyo Potkov nga basobola ozimba submarine n'ejja ng'eri invisible kwegamba technology baagala bumuteeka mu mizimu nti emotoka ejja nga togiraba nesaako glasses n'ebula nga gwe tokyagirabisa maaso y'omu ku technology gwe baagala batandike naye mu kukola ebintu bino bano nake bwe bateekawo eno firmament gye tuyita eggulu bwe bateekawo firmament ebitonde ebisinga obungi babigalira wano mu nsi muno naye nga weebiri buli wamu
kati okuwako ekyokulabirako eno wiiki ewedde kati bino mwe abatalina byakukola bye mwandibadde mu kunoonyerezaako kubanga bino byo mawulire gabaayo wiiki eno ewedde FBI erina investigation gye yakoze naye yagamize naye kanga babbireko mu gategeere FBI erina gundi research gye yabaddeko oba investigation gye yabadde ekola okunoonyereza wabaddewo apartment nga abaana babadde bakola ki babadde bamaze mu apartment okuva mu mwaka gwa 2006 nga batumya pizza buli lunaku babadde nga balya pizza wa $2 nga tebafuluma mu apartment yo nga tebafuluma mu apartment baana babiri barongo bato bwobalaba bali myaka nga 5 babadde nga apartment eyo bagisasula $5 sente nga bazijjamu matali abaana abo bamaze mu apartment emyaka 2 n'okusoba atugambi bato bali anti njagala kukunyonyola nti bamaze bali mu myaka nga 5 bw'omulabisa amaaso bw'omulaba ku maaso size nti amaze emyaka ali mu myaka nga 5 naye buli lunaku babadde nga balya pizza buli kanaku balya pizza zokka omanyi nabagamba wano nti ebintu ebimu bw'oba oyagala manya nti ffe eriyo ebintu bye bamodifyinga nga ffe mu Africa tebirina kubaamu nosanga omusajja omukulu ng'anzaala ng'alina n'ekirevu nti ansinga n'emyaka ng'ayambadde ekinu ayita mu bantu ayita mu kibuga ayambadde kinu mwambalirenga bwereere tumanye nti kati gwe mulembe gwe muliko eriyo ebintu ebitakola wano n'ogenda nga n'owulira nti abantu wano balya pizza ebintu ebimu okulya pizza kirimu ematali ebyo si byaffe nabagambe nti abazungu babakola modified ya mbizi bimbwa bisoro era ne banga bakola omukwano bagukola nga mbwa era ne wano bakopa ebyo ebitali waffe mwebuze mwekwana mu luzungu ne bwoba olina kyoyagala ku muno kyogera mu luzungu naye era musigala muzaala muddugafu musigala muzaala kadugala okitegeera gwe ne bwe weeyerusa n'okola otya omwana asigala nga muddugafu so n'olwekyo mumanye nti Africa mwe mwetaddeko akatambaala ak'obusiru naye mutegeera munnaye nabagambe omutwe gwammwe guli mu GB obumbe 3 at least lwana oyiyeyiye oteekewo ebintu ebisobola okuweza GB nga at least nga GB nga 200 naye abantu bali mu 25 MBs 25 MBs muntu nayogera ebintu nga byonna bimusibya talina kyamanyi tolinaako idea mu bya security kyova olaba nti amawanga agasinga obungi agagala ensi zaabwe zitegeere ateeka omwana ye n'omulenzi oba omuwala osaavingako ku nsi yo ekyokubiri omuntu yenna alina okubeerako ne idea mu bintu ebyenjawulo olina okuyiga at least okukozesa eddagala okwejjanjaba erya habo leka kubeerawo olinda omuntu akugambe nti lya fruits ekyo olina okukyeteekamu erina okuba time routine yo okulya fruits si musawo okumala kulagira eri abantu abalwala nze nabagambe abasawo kasita ozuula omulwadde nti abulamu ebirungo ebya fruits ebya Africa bw'oba omukuba bbiiru bwe baya miliyoni 1 mugambe 10 bw'agaana omuleke kubanga abantu tebategeera bakopye nnyo ebyekizungu kati abamu tebasobola kuyegeera anti kati kyeŋŋambe nti oli bw'anaazaala abaana nga bonna balina kansa omulala bw'anaabalaba ajagamba kanve ku mmere y'ekizungu waliwo kavidiyo ke nabadde ndabaawo mu China eyo waliwo ekitundu maama okeera n'okwata ebiwandiiko n'owandiika history akwata ku muwala wo n'ogenda mu katale n'oyimirira n'okwata ekipande kyo omwana bw'aba alemye okufumbirwa kati abasajja bayitawo olw'eggulu ng'omwana yenkanaki abawala abakulu abasajja bayitawo olw'eggulu n'atunula history y'ono mb'ono yasomako asobola okukola kino ne kino
omuzadde yavunaanyizibwa okunoonyeza omwana yagenda mu katale kwegamba kali katale kakutunda baana baabwe oba okugula omwana wo n'ogenda n'omufumbiza okitegeera kati ebintu ebyo ojja kwesanga nga ne wano bitandise ojja beerawo olaba omuwala ng'agamba nze omusajja bwampasa tankaka kusula naye oba kunkwatako nga saagala oba ogenze kukola kiyo ebyo byatandika dda anti obwo bwe busiru nti abaana batunulidde nnyo ebintu by'abazungu ne baagala babireete abantu abasinga obungi ne bikyasinza obbaavuwaza kwagala kulinnyirira bitabakwatako tukoppayo bibi tetukoppayo birungi si buli muntu nti ojja kulya emmere y'abaddugavu nti generation yo oba modified yo oba design yo nti katonda yagimodifying kulya mmere ya kizungu okitegeera kyova olaba abasinga obungi mulya bubi n'obeera lubuto nga tosobola nakwetika budomala bubiri noddamu kwekaabya okitegeera abakonjo abebyetika bo tebaba bantu nabo so bintu bingi byemulina okweteeka mu mitwe bintu bingi byemulina okukola eno ensi omuntu atalemeddeeko tamalaako ate nabagambe nti bwe twalyanga emmere enkadde yatuwanga vision feeling oba kyekiriisa abazungu kye baba balaga nti ze vitamini ezibeera mu mubiri vitamini bwebeera mu mubiri oba nnomo kwe kubeera omuntu nti omuntu otuuka n'ofuna otulo n'osumagira okitegeera omuntu tayimu etuuka n'onaaba n'okola n'okoowa naye kati tubeera ku masimu gano galeeta amayengo omuntu n'obanga n'otulo tokyatulina yasonga lwaki temukyalina feeling za laavu nusanga omuntu nga nze ebyabakazi nabivaako wadda ku basajja yadda ku bisolo osanga oba mwemasajja kubanga nkusiibula naye njagala mbadde nkusaba oyogereko ku lunaku lwaffe olwanga 31 ngenda kuzomwezi 31 tugenda mu kyoyinza okuyita free africa twagala tutegeere ku bintu ebisinga okubeera mu kalica zaffe tuddemu nga omwana ow'obuwala bw'osanga omuntu ng'akusinga emyaka muwe ekitiibwa munnauganda weewadde otya ekitiibwa okuggyayo ekifaananyi eky'omuddugavu bwe tubeera eno abazungu batwegombesa naye bwe batuuka bwe basanga bye tukola mwe mwewuunye omuchina akola atya olugoye olukutuuka nga takupimye togenze mu factory ye mutandika okukozesa mayindi ezo okumanya njagala obagamba kino nti ekizibu kyaffe mu Africa si ddiini si makanisa si mizikiti wabula ekizibu kyaffe mu Africa kwezuula ffe katonda waali buli anywhere mu Africa mbagambe Trump yagobye abantu ali mu operation yagoba abantu mu America era operation eyo bonna abagwira naye kyenjagala obagamba kino Trump mumuwe emyaka America mugiwe emyaka 2 gyokka emyaka 2 kuva kati ejja kutuuka ekiseera ng'Omumerika okumubudamyanga bamulabanga kikolimu America ejja tuuka ekiseera ng'obuzibu bwerimu nga tekyasobola kuyamba nga ne bwegamba abakulembeze b'amawanga amalala nti muleete kino nga tekikyasobola anti saakyo ono kiyinza okuba kijja kuba kiweddeko nga bafunye omulala anaaba ng'ayaniriza buli omu nze mbagambye mwe mulinde omanye kangambe kino abantu abasinga obungi bakeera ne bakola ebikolobero era nze njagala n'okunyonyola abantu ennaku zino abaana bamwe baawummudde bamaze ebibuuzo muleke kulaalaasa information y'abaana bammwe ebibakwatako ojja gamba omuntu omwana wange yakoze bulungi yayise kano kagezi oluusi owa muganda wo tanayita oba owa mukwano gwo tebanagijjayo baasembye oli ajamalira ng'omwana wa muroze abasinga obungi babaroga nozaala omwana musomero okuva P1 P2 yali mugezi nga bw'aba asembye tasuka wa 10 naye kati yagenda ng'aluzinga control kati ali mu 45 abamu bavoomo nga takyayagala nakusoma nga takyalina na fiiri olutuuka musomero asoma omwana yali omugezi okitegeera so abalala
mugende waka mwambadde bulungi mweraga mulaga obusente oluusi omwana wa senga yasabadde omulimu ne gugaana senga n'ayagala naawe akusiranye obere ng'owuwe nga yeebuza lwaki gufaanana owuwe lwaki si wuwe so nga 31 tujja kuba twogera ku bintu ebyokuwa Africa ekitiibwa n'okutunuulira engeri omwaka guno gye mugenda oguyitamu kubanga omanyi nze kambagambe kino ebisinga obungi ngenda bibanyonyola mwaka gujja ne buukeera n'ogaba obuwumbi 10 n'ogaba ne bookera n'okola ebirungi bifaanana bitya tuze nga tubeera mu byalo sina mu byalo wokka n'abamu wano mu Kampala mubeera ne bakyali bammwe mikwano gyammwe nga balungi be bafa omuntu omulungi yafa omubi gwe gusigala ngenda kubanyonyola lwaki abantu ababi mwematayo tubasiibule mubeere bulungi tusinkane mwalina nga 31 ngenda kubaayo tujja kwongera nze mbagaye ngenda bbanga mbabuulira ebimu ebiri mu life yamu byemubuusa amaaso ate nga bye yandibayambye ngenda bbanga mbanyonyolako ku bintu ebimu lwaki oluusi omuntu obeera munaddiini n'osaba n'osiiba n'ogaba n'ofaayo okukola naye n'osigala nga emyaka 2-3 nga gy'osabirira teri kikyuka oyongera ku kawansi okusaba osaba naye tewali kikyuka nja kubabuulira lwaki kikolebwa bwe kitu tusinkane nga 31 so ebisingako awo tujja kuba tubyeyongera obinyonyoka naye ebiseera ebisinga mweteekemu ekyo mwebuuze lwaki ensolo zituuka okuzaala nga tezirina badokita lwaki tezijyamu mbuto zo zikozesa obwongo zikozesa GB namba ensolo ekozesa GB nga 10 okubaawo obwongo bwayo naye ate ffe abantu abeeyita abagezi tetulina na MBs 5 ku mutwe zetukozesezaako teziriiyo so nja kuba mbabuulira ebyo mweraba mubeere bulungi bisigadde ababadde basaba ku nkuba mugenda giraba era nsaasidde abasuubuzi abantu banvumye ne bagamba nze siwangulwa tujjako okuteekesa mu nkola era katutandike n'enkya tulabe amina tweyanza nnyo tweyanze gwe wena abadde akyatugoberera kati zino product nga wooziraba ze zimu ekitongole Matayo Foundation zekitunda osobola okujja wano e Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex buno obuterabeera bw'abakyala bwakwewunda byonna nokopa oli yennyini eyalagirwa so gwabadde ambuuza tusangibwa wano ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi kasotuke Kasubi ku bitaalo oba otuuse n'essaawa weeziri ate nga mu saizi zonna zino zenkutteko ndowooza z'abaami nga woogenda maaso n'okuba ng'oziraba jangu ebbeeyi ojja gitegeerera eno zonna weeziri mu saizi zonna buno obudde baatugamba nti bali we bagenda okujjanjaba oba mu nsi nga mu bayindi basooka kuguza akantu akafanaganako ne waneeno weebuli si ku bbeeyi nga gye bannaakakuguliza eri era oyinza okwesanga nga bano abantu abalwala oba mitima oba biki abaddusibwa tugeze eyindiya lino omunnangiri erimu ku ddagala nga yo tuzze tusobosebwa kakati wano weebuli ate mu bungi ne products ezajja endala okuva emisiri awo nazo weeziri mu bungi buno weebuli kati teweerabira n'ennaku z'omwezi nga 31 nabagamba nti okulaba mwami Matayo gibeera emitwalo 10 mu nnaku eza bulijjo naye ku lunaku olwo lwokka munange nga tumalako omwaka okuyingira ku Sports Arena zijja beera emitwalo 5 ate nga ku ssente ezo ojja sobola okulaba mwami Matayo omunnyonnyole by'onooba oyagala okumanya oba okwemanyako gwe ng'omuntu okitegeera ku lunaku olwo nga 31 tulitandika essaawa 7 tujja beera ne muzzukulu wa Kasujja Kawule Sulaimaani nanyini waaka n'ebintu byebyo eby'entalo ne mwami Matayo tujja kikuba paka eyo gye tunaakooyera njagala kubanga nkwerekereza naye nga tusinkane mu vidiyo enaddako
ojjanga n'otukyalirako wano e Kasubi ku bitaala tusangibwa awo ku kizimbe kya Princess Complex akumata kumera mpeera amanya nze UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.